Nalabye basebata batuufu okukaaba. Nalabye ejjo nga bakaba bakubya Kenzo batuufu nnyo. Kuba sebata ssente ze yayina. Saawa zino batamanyi yayimbi bokka. Naye sebata baamufera. Yayingira bizinesi y'okugula emmotoka. N'akwata $750,000 gy'emyaka 3 emabega. Omusajja n'abamu agenze kuteeka mmotoka Japan teyadda. Stress kati n'amira ku sebata. Tuvala Kenzo ateetondere basajja bagenda kufuna ekizibu. Kubya mwaka faananyi sebata $750,000 eby'emyaka 3 yandibadde mu bumbi nga 10. Ze sente bano abaana zibalowooza nti bayina. Katosobola ku musajja oyo mugamba kigambo nti oli mwavu n'atatuleka kukaaba. Teri kintu kiruma. Kubanga walina ku sente ne zikuggwako afudde asinga. Kubanga walina kulinnya ne liggwa. Kati nga okuzaala ng'olina amagulu go gonna okuneguka. Kati ebintu ebisinga okuluma. Nga wali oli akanyama mu budde bw'okaagalira nga kati bakuwa bubi bakuwa mukene n'omuntu akuwa mukene akuyamba buyambi. Owulira nga oyagala kwetta. Abasajja abo tebawola basobola balangira bwabo. Ate sebata mugagga nti music wakyaliwo. Akyasobola n'okukola ekivulu n'afuna. Ate yazimba amaka ge tali bubi. Kibula nze omuntu yenna alangira abasajja abo yerabira ekintu kimu nti Katonda yangaba ate kyoka sebata yali musiro. Kyoka abagali magezi gwali busirwa sebata omuntu okumufera okumuwa sente. Kyoka ku sente zonna zaafunye gamba Katonda si yakuuma. Kyoka Katonda musiro okuwa sebata obulamu paka kati. Ate ebintu munenyanga Katonda Katonda. Katonda asobola okera ku makyanga omwana oyo Kenzo sente zimuweddeko. Wakenzo mukwano gwange. Kati bw'obanga ofuni weewala okuddula n'okwera ddala. Be easy. Be flexible. Kuba kuddula. Naye ate ye ayinza okati yakidde mu contest y'akuddula. Ye yabadde awa example. Naye yakyogedde mu budde bukyamu mu kiseera kibi kuba wali omulema tebafunirawo ki. Wali omugenge. Ekyokubiri abasajja bawe respect the music waabwe taliggwako. Saawa zino sebata ye muntu gw'olanga n'omwa milioni 10. Kitali ku bayimbi baabwe ennaku zino bano abayimba Bobogambo music. N'abayimbi bonna ekiba baavu n'abayimbi bonna bakyali baavu. Kuba sebata sente zaabwe baakola nkole bano za gavumenti. Okyogera bulungi nga katulangiranga omuntu obwavu. Bamanyi pain ze babinangirako. Naye kirungi bimuwa omuntu omukisa n'akola nze nga nange tebabinangira osanga Sunday boys. Nze kuva mayanja bwe yandaga nti sente ziva mu buloga. Nze nate nanyweza nnyo enkolagana ne Katonda tagiwanka Katonda tayiwanka buulya kuno. Naye Katonda okugaggawaza akebera mutima. Banja bagamba nti Katonda Mukama n'agamba nti naye nga oyina ekigali wansi. It's true. You're going to serious. Can I mzinda ya boga for you? That's why now. Where would it be? Oh, ina technology. Yaka. Kweli. Every time we take a musset. If you have a passion for something, you invest. If you don't have passion, you don't invest. You know, mtajero kusema. Aha. Yadde no podcast. Wamwe yana kasuku siba chichi. Teba ne kasuku ate bapobiwa byafe bya kiyaye. Bidio. Kaba kantu. Teba podcast. Kana second. Kana ntulinga bagenda ku BBC. The way you organize it, oyagala okutuukiriza. Kandozo bulamu bwo butambula. Muno wabakwanda ina kupapa. Nno mukazi abisene. Wo papa ate oyina engeri gy'otanga. Nyindo omukazi asumbuwa ennyo. Wasinga babaniriza olingi. Netta. Abatasumbuwa nnyo sometimes aba addako emabega. Omanyi waliwo okuzzaako step emabega nga weetegereza. Tosobodde tolina bwongo weetegereza musajja muyaye natamiyaye. Obuzibu abantu bagwa mu mukwano na mutima. Ne beerabira obwongo. This is going to be so interesting. Why? I can't wait. Otandise already okutuwa vibe nga tetunana sikanga kumulabundo gyebyakola. Ate bamenyanga ku mitima. Aha! Omulungi andaba era mpuliriza nkwaniriza ku mumbejja w'Emitima's Voice podcast. Emitima n'emyoyo egyamenyeka gye bisisinkana obulumi gye buwulirwa ate ng'okuwona y'emboozi. Olunaku lwa leero sikyazizza ono gw'olaba oba gw'omanyi nga Pajo Events.
olunaku lwa leero nkyazizza Mr. Mukasa Andrew ali emabega w'erinnya lya Bajjo Events. Mr. Mukasa Andrew ono gwe nkyazizza olunaku lwa leero alina feeling naye muntu nga gwandaba. Mr. Mukasa Andrew ono bw'omukwatako wooti naye asobola okugamba nti achi awulira nga akantu kamuluma, awulira nga olina engeri gy'omukosezzaamu. Si kituufu alina feeling. Mr. Mukasa Andrew ono bamumenya ku mutima. Omulabira wano gy'omulabira omulaba ayogera byayogera naye baali bamumenya ku mutima. Okumenya omutima tekiri ku mwami na mukyala bokka. Okumenya omutima bulijjo nkunnyonnyola nti eri topic eri very wide. Basobola okuba ab'eŋŋandazo nga be bakumenyeza omutima, asobola okuba mukozi munno gwe mukola naye, asobola okuba oyo gwe badde oyita kyaliwo nfanfe, asobola okuba omuntu yenna yenna gw'otamanyi, asobola okuba stranger, oyo gw'osisinkanye mu taxi, oyo gw'osisinkanye mu mmotoka ye eya buyonjo, maybe n'akuba ne ku lift nga yakumenye omutima. Omutima okumenyeka tekiri ku mwami na mukyala bokka nga bangi kuffe ebirowoozo byaffe gye biddukira ebiseera ebisinga. Ono gwe ntudde naye wano mwami Mukasa Andrew ali emabega w'erinnya erya Bajjo Events. Oŋŋambye nina feeling. Mwami Mukasa Andrew, Feeling siina. lwaki tolina feeling? Nze nali nsuzeeko n'omuwala nga neepikira naye nagaana okusika. Actually ne mu campaign za Bobi Wine twagendako eggulu ne full figure nga buulire story bulijjo gye mutamanyanga kera etandikidde wano. Full figure n'anseducinga n'abuukinga room nagaana ogendayo. Sebo feeling tezijja ku buli muntu. Nanze neewunyambo nti mumenderinga emikono tekiri. Waliwo omukazi gwe nasanga yeeyambudde ne ŋŋaaneera. Omusanga gye tunaabye omusayi mukatona mu ggulu. Ebintu ebyo biva ku bwongo naye ku muntu ng'omwagala. Kati kiringa ggwe newenkukwana okuva ku makya paka kiro newenkuwa buli kimu mukatona mu tosobola kwongera. Love is a mutual connection, chemistry. Era nze newunya abantu abagaa nti abakazi tebagira kikyogere abakazi tebanyuma nti bana abasajja tebamala kiteri mukazi atanyuma ate eri musajja atamala. Era omuwala yenna wabanga oli ku podcast yo ng'alina ebbanga nabbaayo tamala tebakamuniyeera takwagala. Omukazi gw'oyagala n'oba okoyo oti ofuna amaanyi gw'olinamu appetite kuba buli omuzannyo gwa bongo ogambye oli mumbejja wa mutima. Omutima gwo gye gukoma okuba ne agi n'obwagazi obungi owulira ng'omuntu oyo omunyuma toyagala kukoowa. Sema gozi tunabaga nti abasajja tulina ekigamba nti abakazi tebawooma. Omukazi ng'omwagala ku mutima ayinza okwebaka ku basajja bonna naye nga gwe yakunyumira. Edda balinanga enjogera eyagambanga nti abakyotala tebanyuma naye nga bagamba ofuna omukyotala obanga ali ku musajja mungi. It was a saying. Sikitegeeza tewakebeerakeberako okumanya kituufu saabakebera akumanyi njagala nnyo okufuna kati bantiisa nti ebakisinyangu saka bali bantu bali bubi manyi ebintu bya trade oyo bibi naye mukatona mugula abakyotala bali mu bufumbo. Abakyotala bawangaaza obufumbo bw'omugwako ng'omwagala tegwakubuulira. Atutegedde bulungi kateri mukazi atanyuma teri musajja atamala kisinzira chemistry mukwatagana muli compatible. Buli omu ayagala munne kubanga kibayita love kugumira feelings weakness na feeling na kugumira weakness za munno na kwagala muntu oyo nga bw'ali. Kati ffe tugenda tukola ekizibu naddala mu abasomesa emboozi z'omukwano ffe tubakwanya feeling tetubakwanya mutima. Love and feeling are different things. Feeling ekulaba mu mbejja nga bw'olina kafiga akalungi nange nkuba sijja kutira myadimiti tuyakyana kati bwe kusanga oli kakazi kalungi bwe katyo nenkwegomba nenga hakanga kamala kangira nga mmazi. Naye love kugamba kwe kulaba first time olintandika okulowooza future. Kati zinatandise okulowooza future oyinza okuba nga ndina mu mbejja ekibayita love. So singa badde feeling nandibadde ndowooza buliri naye kati ndowooza mu mbejja ono mulimbye ntya mpa abaana mu mbejja ono mbadde naye ntya mulongolayo mu budde obuwanvu ekibayita love. So feeling mba nakakola natandise nga mu mbejja tugendeko ejjinja tugendeko Dubai kubanga oyo kibayita sex lust. Tunataka bwati maaso nga yakubye edda obufaananyi. Tulaba n'abakati ndi ku university ku Mugusa abawala abasinga 99% bawala ba university
bebaka n'abasajja batayagala bwe babeera mu buli ne bateekayo ebifaananyi by'abasajja bye baagala anti kakati omusajja ayinza okuba alina ssente ng'omwana enjala emulumu ng'ali ku yunivasite alina kyakulya n'agenda n'agakamya n'enfuna ekisuga ddadi kati suga ddadi bw'akola emikolo gye suga ddadi nze nandigambye omuntu alina ssente n'ogiba myaka 3 okuva ku myaka 4 kale nze sinafuuka suga ddadi sinaweza n'emyaka 3 mu mukaaga ne buli nkigamba buli nkigamba abantu buli ekigamba abantu bawakana kubanga bonna ku social media jakola bino nga bawakana engeri gye bampulira edda batandika okumpulira 2012 namala senior 6 2009 nintandika ebivulu 2012 kati ebbanga lina ng'oli ku TV tovaako kati omwana akula awuliramu omutima nti omwana w'emyaka 12 kati ategeera kati omwana akula agamba bajjo alina emyaka 6 alina emyaka 7 namuwulira nakula ampulira bajjo nze abantu bangi basandaga yono bajjo gwempulira buli naye nga just yampulira nnyo kuba ntegese ebivulu bingi nkoze bizinesi nyingi mbadde mu media ebbanga ddene kati kitegeeza nti abantu bangi abakuze nga bampulira naye nga ate siri mukulu kakati banje eyo tetukumanyi nga mwami Mukasa Andrew Alphonse ow'ebbajjo mukono tukumanyi nga Bajjo Events oba Bajjo atera okwogera omusajja gw'otera okulaba ku TV ayogera n'omulaba ku social media platforms ez'enjawulo nga wendowooza ez'enjawulo naye wano ku Omumbejja Emitima Voice Podcast emitima egyamenyeka egisisinkana obulumi gye buwulirwa ate ng'okuwona y'emboozi tukkiriza ti buli muntu abeera ne feelings ez'enjawulo buli muntu yali amenyese ku mutima buli muntu ayina ekintu kyonna kyonna ekyali kimukosa oba omuntu yenna yamutuusaako ekyamukosa oba ekikyamuluma n'okutuuka olunaku lwaleero tubiyitamu bulijjo mu bulamu era nga tukkiriza nti buli muntu yenna ayina sayidi eri eŋŋonvu ku ye kakati naawe tukkiriza nti gwe gwe balaba bulijjo gwe balaba nga Bajjo ale tukkiriza mwami Mukasa Andrew wano ku Omumbejja Emitima Voice Podcast nti wanjawulo kwe gwe balaba nga Bajjo Events kakati ekibuuzo kiri nti wali omenyese ku mutima oba bali bakumenyeza ku mutima kumenyekako ddanga nkyali musike mbere alina akawola kenakola nti bakayitanga nyingi awo namalira nali mu senior 5 senior 6 nayagala akawala nga nakandaga tikanzeda ando talisa okubuza okuwala kali nali nkasingako kirasi kati akawala ako kanifa nga kalaga nti kanjagala ngaesomero nali kimanyi nti kakola ki netukola ntomala okusoka nengenda newaabwe kusiika nenjala bazadde baako akawala nekagenda e Dubai nga ndisirya naye ngaawo nga umanye sikolo life kati nga manyike ngenda okukola nga mpasizza akawala katuuka e Dubai noza katandika okukola lumu kankubira essimu amanye abawala muli bapuleeya kumbe ngeri kafuna omusajja e Dubai kati zwe nayogera nako nayogeranga bino nga mumuntu kumbe we nava kusimu baali bagenda kakukalaka ate nze kandaganga nti sikafumba kale batukyali mu olobirava eri olobi school eya high school bwe kandaga nti sikafumba ngenda okola nga bba wakankubira essimu nemugana nemusajja bwotegeera bulungi oyo omuwala bwa musoka bwa mujjako embuzi mwali mwatukola ate kati nsobola okukwana kakati omusajja akombe yalina puleesi banga nali nzisa omuntu eddubaali nemugawe omuwala atoyagala bwetuti nebweti omusajja akombe aziri waliyo ebisajja ebisibu naye ebigwa mu laavu biwunga kati muwumba anifa nga omusajja yamuzaalamu ddanaki n'omwana kyoka nga tabiŋŋamba agenda okudda Uganda okubiŋŋamba nkatona muggulu mumbejje kubanga anifa ye mukazi munasooka okukoloka kunga nze senze nnyo sibadde nnyo ntya nnyo ekisooka nti ebisiraani ntya okuspendinga ennyo I rather do someone muntu omu nimanya nti spendinga ku muntu kye kati kinkyaya abakazi ojja kumbuuza ozadde abaana bangi lwaki ogenda okyawa buli mukazi awo nawo tujja kutuukawo nja kukubwira lwaki nze seesigangako mukazi okuva ku anifa kubanga yammenya omuntu nali sisuubira muwala oyo okummenya mutima ebintu yansuubizanga eggulu n'ensi nga mmanyi future yange eri mwaniifu okuva olwo nentegeera nti abakazi balimba abakazi muli bapulira nedda kubanga abakazi mulina omuze muddira empisa zammwe embi nemuziteeka ku basajja nalaba ejjo Vanessa wa Bulunoke yagenze ku TikTok kyagala kabampaane Bulunoke aganyogulira omwana naye nga Bulunoke asasulira omwana school fees Bulunoke asasulira omwana waaso
oluna kala kiddo kale kikazi kyagala kabampaani otegera bulungi nti abakazi obwongo bwamu mulowooza nga baana muto in most cases kati omusajja oŋŋamba otya nti bulundoke mubi nga already alabirira omwana we olw'okuba aganye egola akaganyire ku social media kati ekiwala kyajja mu mulambo wa bulundoke nga kimanyi serebu kijja musumbwanga okumubba kati omukazi we tayagala kagaali ka mwana kyandoza kyali kirina ddiru gye kikola bulundoke n'akibuka natakiwaseewo obusubu ne kibuuza ku social media naye kati ensi nasanyuse nnyo ku social media okulaba nga abantu batandise okutegera obuddu bwa mukazi kubanga abakazi muli babbi mubalabye tiktok ono asinga mu nsi yonna bamuyitaani omuvubuka omuntu akawalabu nga kitaawe akawalabu kagenze ne kakola divorce nga kagala abakazi muli babbi zikyokola sinda nendaba abakazi bye bankoze nimanya nda kunyirira buli kintu asidenti erina obuddu nze gennyini bajjo nawasaako wakira bemba nawasaako emyezi mba nakawasa omukazi naleeta maama we nga jengaga yabimba bwe bunamwaya tuwa ebyapa byabo omukazi nantedde olubuto speed asabatanika nalina bizinesi awe nakino kooti ndimu lwaki nabikweka ebintu byange ebimu omukazi nga genda ateeka wali akavuyo kagambe yajja okufumbirwa bajjo nga alina kyamubalako alina kya sali kukyala na bukyali nze ndi mugezi sobola kuteekako sisobola kuteekako kubanga nteeka kumbanga esibyeeko tegeeza kubi saagala kubanga mba saagala otwale ku bintu byange njagala nkuteese mu bejja nkukwanyi twalidde bizinensi yo beera woba tusula wamu naye nga mu mateeka tosobola kugabana ku bintu byange kati naye nga ate nga mwagalana naye antegera bulungi naye si bino nti mu bubi ne mu bulungi mu bwavu musebo nkuteekeko embeka mbonyebonye n'ebintu byange mbikoze maanyi gange ate gwe olw'okuba mba ogenda kwebaka ate nina n'ekintu ekinuma ku bakazi omukazi bw'abeera nawe alowooza gwe ofunamu nti bwe tugenda mu laavu ng'olinga agamba nti gwe tonyumirwa ate nga kirina mukyo era omukazi aganze sikuwa byoyagala kugamba daati gundi ye nnuma kirenga abakazi muzaala abaana ne mugamba nkuzaalidde abaana kyokka abakazi mu abasinga atajanja kubaawo nze ngenda mu myaka emeka siraba n'abaana nze abaana kasita mbatolera school fees bwebuseeka nde bambala bulungi nebasekagana kubalabaala okuwaliwe mbalaba nembagasaaki kati kingasaaki okulaba omwana nga talina future nena nga amukolera future nanti mpuliriza abakazi mulina akajanja omukazi ayagala be n'omwana n'amukuza ekyejo n'amulagala abuza omwana mutraining nti bwendifa olisobola okwebezaawo mu nsi nga tondanga yerogeke alimu ekiki abazadde mulekerawo okulagalaga abaana laavu omwana wange nosanga omukazi ngaomwana amukoze ekyejo omwana nakula nafuukira ensekizo omwana akule nayo abuze si buli sawa tolina kumulabirira kumukola kye omwana muteeke musomero eddungi omwana mulabire nga talwana omwana alye bulungi akule nga manyi nti ne bwolifa tajja kuddamu ebyo taata yafudde yajja kusigala ng'atwala obulamu bw'omu maaso because between me and you ekintu kyosobola okulekera omwana ku nsi otya katonda omusomesa bulungi toba wampisa tolina kyolumikolera kirala naye abantu abasinga muweerera abaana nga tibe mulabamu future nze sina mwana gwendabamu future nze ntuukiriza buvunaanyizibwa bwange nga bajjayo tuzaala mu mbejja omwana nze naawe nga tuzaaleyo omwana tumutegekere kyonna kino ate ebiseera ebisinga sina budde nga nti ngenda kulekera omwana ebikalu bw'emiti ebikalu byange byonna byenina ndimanya ndi gwendi ali mbeera okumpi n'asanyusa bwendokolaki sirigamba nti ebikalu byonna bya famire sikirira ali bano mpisa ennungi alikola byenjagala bwendikolaki kati ebintu kati mu bulamu bw'ensi eno tetumanyi biro tugenda bandi atuuka n'akyogerako bwatyo najja wano ku podcast n'agamba nti kakati kanjogerere wano tomanyi ekirawo kirituuka sinatuuka kufa kuba sirina siriimu buli omu tamanyi siriimu aba siriimu okubeera ekyokubiri ekitegeeza nti bakingambye nti okuba sirina siriimu nti aleeta ebirwadde bingi nakula nti ennyo siriimu kuba nze ngamba nga yafa siriimu bweyafa yangamba tofunanga ki kyova asema kaya ntambula n'obukebera ne bwoba onkubyote nawemba nkoze ensobi katonda yampa omwoyo omuntu bwekebeza bwekolaki bwenjagalira kuba abavubuka nina mikwano gyange ne bapromota bamba kati agenda nakwegomba n'agamba mubongo weekyo mpa omusale waliwo yakimwambako omusajja mukulu nakale mwana gwe tomanyi kyolina funye ku ssente ndi muto nina musawe omulaba nakitegeera atya nti olina omusawe omulaba ndekebeza zinawali awakulaba twekebeza nyo nze ebantu public emanyira ifundo yobulamu nekebeza nyo kuzirayo nkwata bukebera nekebera nensi yakola kuba abantu bali bamanyi tuli balwadde omuntu omu ayinza okulowooza nti there is something you're trying to not prove omanyi lwaki mba nekebeza kati waliwo twali kwakatemba ne shira price nangamba okwagala kisooka weekebeza
kali bakuzanyira ku bongo abamanyi otyoka manya abantu abasinga bati okwekebeza kati abawala n'omuwala omuwala atayagala kuwanga omukwana n'agamba tugende ku musayi n'agaana batayagala bibe ebintu bibiri nga tayagala kuwa oba abamulwadde naye omuntu ng'oli munane wonzija muntu ngamba gumba omusaba kolaki twala lwaki mbuli abavubuka nti sirimu atte hope ata self esteem bakita esteem ata nti kati gwe omusajja ng'oyagala kukola you cannot invest mu ng'omanyi sawa olina ogenda kufa lina trauma okumanya omanya nti olina obulwadde kitta emikisa gyo kati omuvubuka bwe olina chance ng'oli mulamu kitwale nga nti kasita olifuna sirimu tawola twala nti sirimu tugamba bangi abamuyina bannaffe tetubasekerera era tebamufuna nga baagala ne kati gwe alaba bajja ku podcast weegendereze nga nnyo obulwadde bwa sirimu kyekirwadde kyemmanyi omuntu kale asobola okuba ne kansa n'aguma ate nga kansa kubi okusinga sirimu omuntu asobola okuba ne hepatitis B n'aguma omuntu asobola okuba ne prostate n'akola ki aba n'essuubi nti osanga aliwa naye buli obulwadde baabuteeka mu bantu tebukola ki kyokka ate bw'oba obufunira mu ssanyu kati mumbejja omusajja bw'akola wano gagamba tayambala waliwo abasajja balina endowooza embi n'agamba kati omuwala oyo bandange mulamu n'akebeza amaaso ekyo kyabugwagwa nnyo omuvubuka omugezi alina fringe olina okuba nga oyagala obulamu kale katonda akutwale naye nga you have to play your part as a person kati mumbejja nkulabe wano kituufu nkuba nesobola tegenda nabo nekandi okukuba kuti ngambo nkuba omutima obusaale buyita mu mutima mbuwulira era nakoze ebifaananyi byange ne pulaani zange ez'eggulu ndi mu kusaba katonda ne ngamba kino n'omala okimpa esaala gyesaba kali nkwatugite naye ate munayise baagala ninga kamiliyoni namuyigako ekintu kimu kamiliyoni bakola bamukwana nnyo nga bamukwana tabaagala ate naye ayagala bamubonyabonya kati nsobola okulekawo bali nendizira kuba kati gwofaana olugezigezi omusajja okukwana alina okuba nga ali composi nesimanyi byakwekomposi nga nsawo negonze nti maani gentleman manyi kati abakazi mwagala okuba romantic mwagala abasajja abali romantic yani kati gwe mwagala nakugulira oluggi lw'emmotoka ne mugenda ku date nakuliisa neyekwasa bwati fooko simanyi biki neyekoze ebintu temwagala baliyo njagala nnyo omuntu owaddala aisho era nsi yemba ngenze ku date kubanga ngenze ku lunch nga nasazeewo okugamba abaana bange yekuwaddewa okimanyi bwebanga omulala kanagana kwawe nkuwadde omukisa kanagana kwawe omuntu alina okujjanga bwali kakati ifere mutwagala balinde omuntu alina okujjanga bwali nemumanya nti kakati ono ayogera nnyo obadde okimanyi aba anyiiza abeera bwaki si byakujja ku ntandikwa obadde okimanyi nina honorable sijja mwogera linnya yeefuula ti muganda wa Subiiru ejjinja eyo yayebase ku bakazi nga kitundu bamanyi muganda wa Subiiru Mukama yamuyambe n'awangula obubaka bwa parliament naye abawala okumanya nti Uganda mwagala abasajja abafere okuli owulizito oli akolagana ne hamu ne Subiiru kisobola okuwa abakazi mbaleko that's why abakazi musudde akatale kamwe muganya etekamu nga omuwala alowooza nti wayagala bajjo nayagala bitekisi nayagala bbalamu kikimufuula owakabi tisi akabi ba ne value ate omuwala yeematira anyuma kiringa nze kati nze abakazi bagamba neematira nyuma neematira zesigenda genda ku date sikwanakwana ompulira mulungi kubanga na mastering ekintu kimu nti bw'omusajja nga weewa value nga tewebakabakakuba nze singa tebafulumianga butanda lwasa bafulumiza obutambi lwasa emikwangu wange babufulumiza wali kukera nagamba nga lwasa abakazikazi bwetwala bwononderera otedofa ekikazi jja kukwata akatanda nensi njagala oteyo omuntu n'omwalina akatambi waliwo n'omuwala yavaayo okugwe nazaalamu edda yava enangamba nemugamba buteekeyo banga kizibu nze seronda londa nze ondabanga atali serious nobu naye my friend very serious kala kitangiraga social media olina kiraga kirala kalanga boina podcast tetukkirizaga bantu kumanya byo life yo kali ze sikubanga bakazi siyomba na mukazi omukazi okumukuba siddamu kwogera naye kibaga ate muliro olisibikirira omukazi nga toyongera omugambi kimuluma okusinga omukuba kimuluma okusinga omuvu nkwate simu munyombe n'omukazi nti lwaki bakutte mu bwenzi kati nze mumbejja nenkwagala nenkusanga olina omusajja agagamba sina kyemukola bunyumirwa nyiza n'omugamba akuteekako ne ku nsonda yeeni teekako neeni mukwate booti naye omusajja akusanga n'omukazi n'akote amazima ga Katonda mukalona mugulu nkikola nze omusajja yankwatirako mu looja awe nateetera mukazi we awe nateetera esitole kabekisikanyimanyi yansanga nyambala wetyenkale aise yataasa nali mu people power nga ndi w'amaanyi nnyo ekikazi nekinsula mu laava awe nateete kukwano nga saniseti we yali omusajja yansanga nyambula ngenda kuteekayo oba mukazi bakola ddiiru kunziba
n'asindika oluggi nakikiikana n'empale Abitegesi namukubira bukubizi namugamba jangu ontaase omusajja nanga kati bajja onkumazi okumanya njagala obulamu namugamba dde sinateekayo nsonyiwa omusajja akatunulira jjukira nali mpagira Bobi Wine yamponya okufa mbakubanga saali wa people pa omusajja yali agenda kunze ne muganda ne katokiraba nze ndi musajja ono mukazi kimanyi bakwatira mulojo bangala ajja n'ogenda okufa nze mwana wa mama n'akalaba incidents bbiri Kyagulanyi lwaki olumu mwagala nti erinnya lye ebiseera ebbiri abiri mu gumu yalinga likutaasa okufa ebyaddala erinnya lya Bobi Wine abantu bangi balifereddemu ebintu zina lifereramu mulojo n'empona okutema byabe nagamba banna omusajja nga mmanyi nakasiyo ono bajjo obanga yajja tamanyi yagenda kwata bajjo oba bibino ebikazi ebikola n'abasajja omukazi yanseducinga nnyo nannemerako ate nga mmanyi ne maama we tuyingira mu loogi bwe tuti yandikukoleddemu demonstration nyambula empale bwenti omusajja nga bbula olungi teri kibi kufa nga tolidde alesi yandikaze mu kikopo abasajja basinga babira omusajja nga akutte ejjambiya n'omuggo nanaajana nemugamba nze ndi w'amaanyi g'abantu omukazi yannimbye nenimba limba omusajja netufuuka ate bamukwano nemugamba omukazi onzitira bwerero omukazi naye namulimba tebaali mu lufu omusajja yali amanyi nti mukazi we mwenzi kubanga omusajja yayaga tufuuke bamukwano tumeetinge tufuula tomu neŋŋamba omusajja yasaze ku mukazi gwe tugenda kufuuka tutyala omukwano naŋŋamba nkulese lwakuba otulwanirira naye oba kubanga toyibadde ggwe bajjo mbadde ngenda kuteka omusajja n'atambula nange nenkubira Kabitex amanga gwe mukajja nenvaawo mutono ne amazima agakatonda mu restaurant agimanyi amazima agakatonda mu buloboloza akunda kubira akati kalwaki nkugambye ekintu kino ti omukazi akuli nti omusajja yena ndaba ku podcast yo tonyigiranga omusajja nga omusango n'omukazi kivudde ku ggwe omukazi yalina okubulemingibwa kati baali bantemedde bwereere nenge gedi omukazi yankwana omukazi yankwana yatuka n'okuŋŋamba okimanyi musajja gwe baŋŋamba toyima nemwakale kanzije nkolage nti nnyima kukakasa nemmala nengula obukebe ate nga mulamu twagala naawe mmengo ne batukebere wanakiwala ki nze kasituka mulamu oba omumaze ebiddirira sagala kuno kati ntuuka wali nagenda kumupuluvinga nti nganako oyo nagamba okimanyi baŋŋamba oli muganda wa Lwasa kyokola bombonya oyo omukazi saba akukwana n'akambola nagaye baŋŋamba oli kikazikazi olina kiri kya bisiyaga nakakangende mulageko nti sirya bisiyaga kumbe akusetingira mputaana kati omusajja yena bw'osanga mukazi n'omusajja tokubanga omusajja ekintu kyonna kubanga abakazi mba batwetera ebikemo kati nange omukyala wensanga omwami wange n'omukyala sirina kuba mukyala olina kunyigira musajja fe abasajja bakazi lwaki wenkukwano batoga mumbeja lwaki wenkukwano batoga okimanyi nali nfiiridde bwereere nzegana kabuka incidents bbiri balamu edda kankunyumiza nakano ka story ebintu bibiri nali nfudde tugenda ku Africana nga manyi balamu tamanyi kuwuga ngamba juka nali wali olowooza nti tamanyi kuwuga ng'agwa mu mazzi nze nali mpagirira people power nga tulina beefu neyaddala naye nga tuli bamukwano balamu abuka agenda mu deep end ya Africana gye yatandike amazima nange neeyambula nzija nanywa amazzi nafa banzija mu Africana kati balamu nga muyita nanywanga balamu yalowooza nti nsaaga mmanyi okuwuga era nva kufa yandibadde afuna ekisiraani ekyo namuyita nga balamu nga bwejjwa omusajja yali eri ku kawunta yandaba nga nfuna nava mu Africana sikaddamu kwepampalika nze ndabye ebintu mukano nafaako mu mbejo kumalesi banninya olubuto lweluvamu amazzi obuuzanga balamu bolozangu kenyini yakankana nagamba badde bagamba ndi kisaddaasi naye nze nayingiramu kumulaga nti alina kyakola nga sikisobola okwewaniikirira kintu kibi mu mubiri nenywa amazzi balamu nga ino bwenywa naye nga abantu balowooza mmanyi okuwuga neekosa bino era okwekoza kintu kibi nnyo mukatonda omusajja oyo munoonya yalinga akola ku Africana yantaasa n'agwa amazzi nanzija naye bw'oba ogenda okufa amazzi okkiriza natoka nenzikiriza kufe banzijabo ne banninya omutwe gwange si gwe munene nali nzitowa kiro nga 8 okuva olwo ebintu bibiri ebyo binayitamu actually n'ekyeggulu ekya fulufiga ekyo nakiyitamu fulufiga lwaki bagamba nti mukazi wange bwe twagenda eggulu n'apangisa loje twalinze fulufiga ne kalifaganaga n'apangisa naye nga fulufiga yalina feelingi zange kuba nalaba nga akola bu seduction ng'ajja nakwatako bw'ati nagajabo gyuli ewuma nga transformer naye nga nafiringaganagoyo aganagati yagira nnyo engeri kubanga twasula eggulu ze nasula kumpi ne fulufiga yagana naye saamanya fulufiga yalina akabadi ke yakola n'abula n'abaserikale n'agamba nti bamuwange tekyataasa naye mbadde nkugamba
Ndi osanga yalina mu ka feeling ne nze ndasiina ki nga tolina feelings kati nze nga mulabanga muganda wange omulenzi kinagambe abakimanyi oyo mukyala mama Flower ye mukyala nze nakyemanyiza nti musajja nakyeteekako nganze nakiteeka kubanga ate kati kankugamba ekigambo kimu mu mbejje full figure abakazi bwe baba nabo basingamu abawala abalungi bw'oba ng'onoonya byakuwooma kati era bw'olaba ng'omukazi nga full figure ngani nga mama Museveni mama Museveni yabeere nnyo yeeyita mama Janet nkuwa type z'abakazi bawooma ngani nkuwa example mama full figure full figure omulaba umwe osobola okwebika bulangiti 10 n'omala emikolo wali omukazi nga bwe bakatuyagala kumutunula mu maaso nga bw'okola bukozi obanga ku roboti ali ku roboti okola otunula eribo tobikolanga kebi ebyo ebitwakolanga baruna mu biro nga babikola aruna mu biro asobola n'okulya ekitooke asobola ofumitamu ekino yeefuula yangamba nze kasa neekutekamu musense ndi ku mukazi omanye omusajja awoomereza oba kati namubuuza oli munodde wa kabootongo kuba kabootongo yaleeta okuwooma bw'osanga ng'omusajja omulamu nga acamuka mangu ate muntu acamuka amangu era amala manya alina kabootongo ziba sayinizi bbiri amadonga mangi nnyo kubanga kabootongo akuluma katwagendako eyo ku show kyotera aluna nze namulaba naye kati sagala kimunumiriza yalina oluwaji nga alufumitamu nga sirimba njagala munonya ngaebajja yagamba wafumita ekituli mu kitooke naye saamulaba nga ajjayo naye yekweka kubanga twali tukoze show n'ebonizi nemubuuza nagamba noonya wakufuka naye ndaba nga alina ekituli kyakuba mu kitooke nemugamba aluna tokwatoke byekisiro nagamba nze noonya mubuuze ate alina abakyala bawerako kakati saawa 8 ez'ekiro abakyala baba bwe bali bw'okimanyi nti wali abasajja bakola ebintu ebyo byekisiro kati nze nina omuyimbi gwe manyi yakwateko kati nze byekugamba bituufu musajja era ye yakingamba lwati nangamba nze bbajjo nendaba ekisolo nga teryandaba yangamba kati ekisolo kirina ekituli ng'abakazi nkubuulira aluna genda omubuuze genda omubuuze ate buli guba muzimu obulenzi buba muzimu ate sitaani abasajja bakuba ebitooke mu bituli ate wakana kibyengagamba nze ndabye ebintu ku nsi kakati omusajja asobola otteekamu ate ekitooke kibaamu n'oluzizi akira bwati nateekawo ekidakiika 2 nga yatuuse edda gy'alaga mbovanga fu basajja ekitooke oluzizi omusajja omulala yeefuula afuka ku kitooke nga likumba amala mikolo kati nkubuulira ebintu bino njagala obiyige nti kyova olaba nga bagamba omusajja yakutte omwana omuto si yabaamukutte kiri kiba kyoyo nga bw'ogenda ku nkoko n'ogenda ku kitooke n'ogenda ku mwana omuto kati eri musajja era weegenderezanga nnyo mu abalina abaana abawala temubamanyiza kubeera n'abasajja abaana bataata baabwe omusajja asobola n'okwefunira muwala we nga waliwo abasajja batakkiriza mu kaliki waliwo abasajja batakkiriza mu ddiini nga yagamba n'omwana gwenzadde nga yeegomba muwala we n'olabira ddala amawemuke okanya kulaba musajja ng'agoba abasajja nzwala gwe mmanyi kabuusaawe kumonalisa mugagga muzibu ninga bawala babakozesa kati byenkogera mu liyo life gye biri njagala ogamba abantu abala ku podcast ebintu bye balabanga ebitasoboka bisoboka osobola okuba ekituli mu kitooke n'omala emikono sigambe nti alona nina musanga n'oluwaji nawulirako nti omufaliso ate ekitooke kinyuma okusinga omufaliso kuba ekitooke kirimu okulukumani ddiini nti kyo kimera ate omufaliso ate omufaliso banga omufaliso tegunyuma nawuliranga nti mu bisulo abaana abalenzi batera okuba entuli mu mufaliso naye ekitooke kipyanyo okubanga ate bw'ojagenda obuuza ajalo najagala oyo podcast omugabi bajjangamba yakusanga okuba oluwaji mu kitooke omugenzi mulwana yaffe yandibadangirira byegegera naye sabugambe nti yakikola jagala okootinge bulungi osanga namulemesa okukola kyeyayagala kati nganze detective namanya nti abasajja tebeebereka osanga alina feeling z'ekitooke otegedde kyekugamba naye twali maddu esyo kati nze nakubanga endongo ne ba Vincent Sekawa baalunda mu biro olumu twaliko neye eggomba nempa manager wa kulimba muyitanga Ronald Muyombe omukazi ninga ekikazi tekirimu wadde omusajja yayinyiga nangamba nno ekintu kiteri kintu kiruma mu mbejja omusajja kwebakana mukazi akowo kyekisiraani kyoyinza okufuna si ekyo nga tinvako ekino waliwo nene omukazi awo maasigala awo nedda towakana nedda nkubuulira si byamatama abiri omusajja yangamba yawandika message naye edda nali mwavu yampayo nagamba mpa sente zange ono n'ekintu kyo kyonkozesere kusonyiwa
teri kintu kiyi lwaki abasajja badda kuzina basaba manga abakazi omukazi agenda n'akubonyaabonya n'omuteeka mu ssente lwakuwadde nowejjusa nojjusa ssente zo z'omutaddemu nojjusa obudde bwobadde nga mukatonda bulebe kati awonkolera ensobi toteekanga ssente wantu ate kati gwosobola okumpa nga sitaddeemu nedda mumbejja nsobola okuva omuntu yenna yenna akwagala twayogedde ku chemistry nga tutandika omuntu yenna yenna gwegenda naye chemistry ebintu byekola byokka tagenda kusaba ssente tagenda kulemerako naye no kizibu okumusanga bawala b'ennaku zino bali after money ndi ku university obuwala buli after money naye ate bwokawasa ne kakizibu okuba waliwo omukazi abatakwagala mu ntandikwa n'omukolera ebintu lwagenze naawe nebinyuma n'akwagala n'agwa mu omanyi lwaki tuli bwe tutyo abakyala tetusobola okuyiga okwagala kitali kikabasa omusajja aba tayagala ali mu mbejo osobola okuyiga n'oyagala omuntu naye nga tomwanga bwa musajja ogwo naye ngulabako I give you time to no okujagala bintu byanjawulo okusaba kwabe kugwawo nga laba ezo no feeling those are feelings. But again, beyond feelings, when nagambye nti tetulina genda na mutima gwokka mu mukwano wabula n'obwongo bwaffe, I think beyond omuntu mwagala olowooza ne ku future olabe omutwe gwe obwongo bwe alowooza wabikulakama bw'atyo okwogera ebintu bineno byafulumya bw'obadde okimanyi nti 99% omukazi abasajja babeera ku social media batambulira mu fake life bw'ojja okola omusajja nga very motivational speaker ayogera bulungi nakusoma naye nga talina future gyolowooza ekyo kye nagambye nti omuntu ye brandinga nga gentleman nga kubuyaye era badde okimanyi nti obukazi bwa TikTok obusinga bwonna tebuwooma ekyo nkirinako obuyinza nze nkimanyi teri mukazi abeera ku kintu n'anyeenya amabina ate naddala obwo obukazi obulungi ennyo nga buwooma baba buli ayada stress n'ebukuba kati nga bulina kwetunda badde okimanyi nti buli golaba anyeenya amabina ku TikTok neetunda bagiyita marketing penetration bakubalanga business bo batuufu naye waliwo abawala bano bolaba abeefulamu bakola challenge kibaba yetunda mu magezi that is another way of selling themselves bagiyita market positioning they are positioning themselves in the market omusajja amulabe ku internet kuliko ebisajja byonna byawuba obwenzi nga bijja kulanga bamusindika omanyi inbox z'abakazi ezijula ku TikTok okwo era badde okimanyi katonda bakuwonyanga omuzimu gw'okukwana ku internet nga nyimiza akasukoja emboozi nakwanako omulema kikyanzija ku bwenzi natambula nenva ejjinja ku TikTok Facebook nsina TikTok ngende ejjinja mukazi twogera ajja atobera na miggo okuvola nava ku TikTok namudduka emisinde yajja n'emiggo bwete nenzirukirawo emisinde nenva ku bwenzi tulikwana n'emisambo nze kati sirabako omusajja ategeera ayinza kusindikira muwalambo mulungi nnyo ku TikTok message kukolomani nze mumbeja sobola kukwana muntu gwesogera nkolo gwesimiiti mukono kati gwe wano nsobola okukwana kubanga kumanyi tebiriiyo those are fake love era mwe ababikola mulina b'amaanyi nnyo nkwana otyo omuntu gwesirako ekiba kyamudibi okimanyi bw'aba ayina ebisiraani ewaabwe bw'aba yatta bbaawe n'amutuga ng'ama bw'aba yatta abaana n'abatuga awo kani oyagala otya omuntu gw'otulaba online dating byakwerinda buli muntu agenda mu banoonya aba yaddiba aba ayita ekyamusira towakana onoonya otya omutuufu omuntu omutuufu gwe n'omuwala ndaba ku podcast ya Mumbejja nti omutuufu kyaka ku kyalo gyewazaira teri basajja teri batuufu gy'osomedde teri batuufu Mumbejja kati gwe weesiga otya nze obeera Karamoja nze Bajjo ndi Kampala oneesiga otya mbula okuba internet yetu gasse muli tukole love which type of love is that there is no internet love ntuufu kyova nga tebawangala nabira ku kino kyenkugamba basire kwini bonna abalagala love yabwe ku Facebook olumati zonna za breaking down how can you trust someone gwotomanyi ndi Karamoja mubanga senono kitegeeza muna mulike busajja ogukwala n'ogukazi bina birike ekisa owekisirani atomera wa kisirani munne kwana omukazi ng'omukwatako bw'otyo omumanyi fizi nga nkola bwe nkolaba kati gwe wategedde emize gyange emibi nange ntegedde egiri ntegera kyengamba naye kati okwana otya omuntu bwe bwali mu America kibula nga bisuga mami mu America gomanye amaziga bakadama ge bakaba ge babba kati nze newunya kadama wagenda komba box olese bazadde obabonaabona olina omwana ozze mukuteeka musajja ssente bw'otomanyi olwokuba kuba kasabuni ku ssimu olese omuntu alina experience bakadama nabakwana kozomanyi lwaki nava ku bwenzi nakwana kadama nga bumukuba essimu twakolanga sifoni sexy ng'akolaga alina amazzi nabikolako edda ebyo ati ze ndi kope byadda nnyo era nga ndi mu byobufuzi awo naye nga omukazi fukufuku wulira amazzi nga gakola ki oba yakubanga kataapu babiki ngenda omulamuliyalide nga tabanga yiwadde n'empeke y'amazzi
Ze bintu byangu bakuwenze mumbe janzo omukazi alinjagala aliba amaze kwata kyagala funa omusajja kali mwezi nga buli kyabu yaya akirabye era bobanga okwana ngo omuntu alamye bakwana abasajja bakala babakwana omusajja yakala bajja kulaba ekyala bomula noli akole ki naye kati for experience gye tuyisemu nawe tukwana kusetolinga kwa buli kimu tukikoze ne waba mwana wo mulekanga nabba nakola buli muzombo binakola nga manyingi toyagala ngo omusajja mumbejje musimanyi yakafuna mu obusente ababa babinyi kuba obusente bujja kumutuma kwana yalo neze bajjo nabikola dda nga tesinafuna na sente kati ngenze okufuna sente nga manyuzi zikozesa obulungi zikizibu nnyo okukwana buli lunaku ngaba banyamba nze ngaba sente lunaku nyizo babo makumbe busatu ne kakati waneno ngenda kuwaayo nja kuwaayo anti sata mbula ngenda kuwaayo mukadi go ko manye moto kasebo gyovuddemu ko bulungi nyizo butakuwa sente badde kugamba munde waliwo omukazi ajja n'omuwa sente nga tomuwanta olw'okuba omukwana olw'okuba ayina ebizibu kati nze omukazi wajja namuwa kale abakazi bamanyi nti bakoola bbali omukazi ajja n'omuwa obukadde busatu nagamba nina okuzimbako amalalo ga maama nokolako bizi kati bw'ozimwayo obongere bulowooza ati akudde ebbajjo tamanyi niwe yandibadde mulekwera nandizimuwadde kyobana nze sina heart break oliko kumimbeja nze tebamenya mitima mbu omukazi yangu kubanga mumbejja sigaba sente zinnuma nzikikuba waliwo omukazi yangamba alina bizinesi ya bukadde 5 nemuga ngenda kukuwayo milioni 10 nenzimuwa nawumu era abitekisa n'omugwe gwamanyi gwe nawa milioni zange 2 nayo alina gwamanyi gwe nawa sente yalina akola na ku TV nayomba okoti bukadde 2 nemugamba omukazi abadde neki owegula yamanyi negula ku bakazi wegula ku bakazi nedda mumbejja waliwo omuntu ng'alina omutima omugani nga gojja kujja nkuwa sente nzikuolooze nti okuula naye nga bukatona mugutokola ki ensobola ki sirina mukazi nza abakazi manyi geemu zammwe zonna nanga abasajja manyi geemu zaffe zonna za kyomukazi muntu gw'oyamba n'omugja mu nfuufu n'omufuula owakabi n'akulambira obutamala kakati nga tuvudde ku Anifa okubanga Anifa yakumenya nnyo omutima Anifa yamenya nnyo omutima ali awo busiika yokka bwe nakoma kakati okusinzira nti Anifa yakumenya omutima mbeera ki mu bulamu bw'ensi eno mwe tutambulira ng'oggyeko embeera ya Anifa eyakumenya ennyo omutima ate mu ngeri y'emu n'ekyusa n'obulamu bwo ng'omuntu naye banne yamenya omutima abakazi bonna ndazaalanga okumenya kw'omutima si kyabakazi na musajja waliwo ebintu ebira emirimu gye tukola ne bannaffe gye tukolera ebintu ebityo mu kika gye batuzaala ab'enganda zaffe emikwano gye tukola mukasitepu taata wange yali wagombolola emyenga yampitanga okunona school fees bwe nagendangayo nga omukazi agenda kuba musika kuba tate nayani saakola na taata nze omusajja eyankoza yali sula ebbale yonna bamumanyi bbale ngero maama bwe yandoba nantwala omusajja oyo omusajja nanjagala nnyo okusinga n'abaana be nakula manyi yanzaala kati bamala okufa ngende wajjajja eruweero nakimuluusa ngamba agenda omenye ekikakyo ngwa ku taata awe ebbajjo anyumiza sitole twali bagagga ebyanabo byatunda biganda bibyo birule byonna byafuna sirimu bidde nakufa nekwe nakulekera pension wange kirabo kyenkoze eki yali tamanyi nti ndifuuka kino kyenti naze lwesandifuuza kino kyenti tanyifunayo obusatu nasobola opangisako ennyumba ya mitwalo 5 nembeera kumala emyaka 2 kuba pension namufuna okumala emyaka 2 naye sandikoze nani sandibadde nnyo mu mbeera mbi kuba omuntu afuna obukadde obusatu nga zibaayo ku akawunti buli nkwezi tolina kyozikola osobola okufuka saamu kinkolaki kyoyagala kati kyamenya omutima oyo mama omukazi bali bamuyita maama Babula muganda wange akyaliyo bbali actually ne Babula namukya yafa ne Babula namuwa capital n'animba sente n'azirya bubikyo bazi teri muganda wange saawa nga ku capital naye banimba ne bazikosidda mukwata simu zaabwe zisina wakikawo kyange esaayange naye kasankulaba zikasitonimba mu ngenya ne banku akalanje kyekyankyaya abakazi bonna era ojja kumbuuza mu maaso lwaki wakyawa abakazi kulimba ne bonnimba nti olikayanja kakabaka nenkola kupopa kusiddamu kwogera nnyo kuba nze sirimba kati maama Babula agenda ansibako ennyama yasooka kumpayiriza wataata tinabbye ennyama ekyata nekitamulya ekyokubiri agenda antambuza ekyalo kyonna manyi yali anywamu kuwalaki nti nabbye essaawa ye naye byonna byonna nga nkuba kemiko taata akole ki ankaawe kyekyo kyali kimenya omutima n'antambuza ku kyalo awe najja obuvumu okutandika okukola ebyange awe najja obuvumu netandika okuyingira ebivulu actually mu bivulu nasooka kukolagana na David Lutalo David Lutalo Molini Nantume ne Bebekulu Bebekulu ye muyimbi yasooka okumpayo ku bukadde 15 oyo Bebekulu alina golden era nanizirese bana mufuna sponsorship mukaluzi naye nga omutima gwe mugabi Bebekulu yasinga okugaba mu Uganda yampa obukadde 15 n'empunga
kati ampa omukadde 15 obulamu bwange watandikira okukola ki okukyuka bebe pool oyo naye nali mugezigezi abo bonna bakasuku ave bakasuku nkuze nabo kasuku muri bamaka je jimne kyenka myaka 36 kasuku aweze myaka 3 ajina kasuku mukuru tunange myaka nede yakulanga ba mawebwe bati mubiri gumba abachiko kasuku yakula te yefira yakimanyi kasuku mawebe utakimanyi nedda na omusajja kakati ate munjira kugala kuba musibo arajimanyi so akulanda kasuku nenjogera bya magezi nze mulako bulabiri alinga Mr B omera naye noseka tabera serious tabera serious nena amagezi nze mulaba ayina amagezi gagayira nenga yasinga obusiru mu Uganda ngoyalo kwa mukono kwa kasuku bera osiriasiri wazi okugamba nti kasuku nawe mwenkana kasuku alaikanga emyaka 25 kasuku ayina emyaka 7 ayina emyaka 7 ayina emyaka 7 kwa toyobera wakazi temo nazalibwa mu 1997 toda tuyachito omukulu gwange gwe gwagana okukula nojja kukyuza naye toyobera tuyachito simpuli ayina emyaka 23 bakwanda olugezigezi lumu kale omuntu olugezigezi takaddiwa kati mbadde nga bakasuku tukuze nabo tukujje ku street ne bani oyina olugezigezi biza n'okuba mulavu omusana toteeka wala olinga Juliana Kanyomozi kati level z'abajja abakazi kibadde bya bulugezigezi kati kankuyigirize buli mukazi gwolaba talina musajja lugezigezi kati osobola okugoba omusajja ngakwana noweeraga ate abakazi bamanyi kakati era mujakaddiwa wemutyo mwizo kwa mwine byabawasa waliwo omukazi gwe nakwanako mu mawuli awo Mumbejja kati lugezigezi lwaki abambejja basinga temufumbirwa temuwangala mufumbirwa ekyo kiri mu gundi yaffe mu lineage yaffe lwaki bwetutyo lwaki lugezigezi no it's our lineage omusajja agamba tukole kino no I don't want that ate kyekitiisa bassebo tegeza mwabawasa kiri mu lunyiriri kati sebo omusaba omupaso tonsaba ate nkola etya nze just kuba kunninaana lugezigezi Maria Mondagire kati olugezigezi Maria Mondagire Juliana gwe kibona kugana kiri mu lunyiriri lwaffe ne lwaki abambejja wetu kiri mu lunyiriri kibajjajja ffe nedda gye tuli abafumbirwa omumbejja gye tuli abali mu bufumbo omumbejja maybe lwakuba kale tetwagala nnyo sifu abantu bojja okujja nti otomere butomezi just okuba nawoba oyagala omusajja ngaakuzaalamu era obawo ekibawula olugezigezi mulina lungi nedda tumanyi kyetwagala kati okumanya tumanyi kyetwagala we can stand up for ourselves okimanyi ti abambejja nsobola okuvayo ne ŋŋamba ekyo kyokoze kinyiiza tekinyumidde kanneeyongereyo just we make our decision kati decision muzisala mangu no ffe tusobola okulaba nti kakati waneeno nno sijja kusobolawo ebintu nno genda babiraga lwaki batutula naye nomukkaanya no twogera tusooka ne twogera naye wabeerawo omuntu omuntuogambye omuntu alimba kale kankubuuze nange omuntu alimba nze nenkulema omulala n'akulema n'omulala n'akulema no so ate kankubeeyo ekintu ekimu abasinga kuffe tekitamanyi si buli omuntu yali meant to be married bantu bangi buli omu ayagala empeta waliwo bemmanyi buli omu ayagala emba abakazi bakulu bakadde bali myaka 4 ne bakyewanira obutabo bw'ofuuka kasita omukazi yenna kasitawuza emyaka 3 future y'okufumba ebeeka omukazi yenna akozesa bulungi emyaka gy'okuva ku myaka 2 paka ku myaka 27 olina okusalirawo oba oli bamufumbo oba toli bamufumbo tasoka nga nti mumbejja abasajja bonna b'oyagadde okuva ku myaka 18 paka ku myaka 3 mwalimu mutuufu akitegeeza abawo ekyakusiba marriage is a spiritual bondage bondage eba yakusiba nga bwe yakwawulamu nga sitaani yennyini yabeebakako sitaani alina abakazi be yeeterekera nga tabakkiriza bufumbo bikugamba nze ndi spiritual kakati nze ebintu by'omwoyo omutukuvu mbimanyi wabaawo ekyoyo ekyakutamyanga ne bw'ofuna omusajja omulungi nga tojja kugenda naye nga weerondalonda nnyo omukazi anaafumba you have to be submissive olina okuba nga tosiggwa afuga omusajja abakazi mulina olugezi nze omukazi byenda bagenda nonza nga mukatonda mugulu byadiba ne nga byewanire mugulu yadiba ye muntu yeyewaana muze sirina musajja nemyaka 4 nobala myaka 4 nga tolina musajja bwelinda kufa nga tolina na mwana kakati nze kyempakana nakyo kyogambye nti myaka 3 omuntu atandika okumanya nti yadiba ye nedda buli kimu kibeera n'obudde bwatandisa ebintu bya Abraham ne Sara nedda sagala bintu bya Bayibuli nedda mumbejja ku myaka 2 sigenda kukootinga Bayibuli ku myaka 2 myaka 2 mumbejja 25 myaka 3 nga tofunanga musajja tato baako ekikyama mwabe mukaseka nkubuulire abantu ku nsi kuno nga woolaba nti emyaka tukula naye nga olina ebyoto byo ganze we naakula
ku myaka weegiti njagala kino Kati gwe bwe nakula njagala mvuga emmotoka ku myaka weegiti Mumbejja omusajja omwagala. nate nkulaga nti ebintu Kale gwe omulembe guno gwa kankuyigiriza ekyo nakugamba omukazi mukaddiwa maama. Nina emyaka 36. Kati nze nsobola kweza emyaka 5 nga Gasumba nenkwana akana ka myaka 2. Naye kakati gwe teri agenda kuwasa ku myaka 5. Kati wa myaka 5 alina omwana Gasumba menta wa mumanyi musajja mukulu tewali kyenkugamba nti Gasumba omwana gwayita omuto omanye emyaka mali myaka nga 2 malayika mutu 25 kati mbadde nkuga nti Gasumba wemaba ontaka ne Gasumba bagamba nze nzaala Gasumba Gasumba yeefaako naye tosobola kuga nti gwamaza bantu abantu bayizo gamba bajje tata wa Gasumba enkula yange mpozi nga tebakusisinkana nze nakulanga abakadde omuntu bwakulaba gamba bajje omusajja mukadde kati nze mwami Gasumba mumanyi bonteka ne Gasumba gamba nze muto namusisinkanako manyi waava kyokamba osobola omulaba nti aweze emyaka 5 Gasumba musajja no sisobola gamba nti aweze emyaka awegiti naye ate ngeraageranyako ekyo kyogamba kubanga omusinga kakati mumbejja abakazi balina okufumbirwa amangu omukazi kasoyita myaka 25 biveeko omukazi ategeera alina okuzala ku myaka 22 first born adde kankubalire adde mwazale ku myaka 25 azaleyo ku myaka 21 ebisigadde ali life debbawe otegedde bulungi enkugamba naye kasogamu nja kuweza 35 ofumbe kati ngani agenda okuwasa okutu ngalinadde ati buliriza njagala buli mukazi ng'osukka emyaka 25 leero sotandika okwerowooza okufuna omusajja teri abasajja twagala obwana obuto buyina ettutu tojja kujja nabukadde bo na lugezigezi ati kakati kati bamumbejja nonjagala kati nemanya nti nkwaba atisobola kwefuula ne bwemba nkwana tukufa abasajja ekyenjawulo tukwanya bwengo mu mikwanya y'emooso nze mumbejja osobola okuba mukazi wange owawaka neŋŋenda nendeba ku bakazi 10 nenkomawo nga gwe lwentegeera nti tonjagala omukazi kasitaafu omusajja omwe nga firingiza bbawuze ekitali ku musajja kakati fe abasajja ne bwetwenda nze mbasikulumya olina okumanya bbaawa omukazi omusajja alina omuyaayi obuyigiriza kanjigiriza abasajja obuyaayi bwobanga olina mukazi bwoba olina mukazi owawaka nga omwagala muwenga keya muwe sente muwe kyayagala nga wawaka genda oyende weekuume tomuleetera birwadde infection na sirimu omukazi ajja kufaako ekisinga okuluma abakazi kulaba nga okupira n'abakazi nga y'omubonya omusajja omwenzi omugezi kyakola kati mbayigiriza bwenzi bwobanga olina mumbejja nanti siri naye kati mbayigiriza ani mbimanyi amwe nakyo profesa nti omusajja omugezi bwobanga olina mumbejja tomulaga na bwenzi bwe bwegenda okoone nga bw'oyagala genda opupire n'obakazi nga takitegedde osana okwefuula nti password yirudde bikikwata ofunayo akasimu kakalala kokolera obuweereza ate omusajja alina okukebeza okwekuuma kati omukazi bano ekibabaleetera okuba nti bayomba babakyawa mu maka ekibaleetera obuzibu nti temubalabirira ate ne mubakuba abakazi kirumanya omukazi gwotowa buyambi gwotolabirira n'atuna mu ssimu yo nga wawadde malayo $300 omukazi asobola n'okukuwa omutwa mu buliri naye omusajja alina omugezi omuntu yera nabeera successful amaka galina kusooka kuba happy abaana bo balina okuba nga bali happy mukyala we alina okuba nga ali happy genda okoone okuva ku makya paka kiro teri agenda nakukubira ssimu nzina ebintu byempakanya mu communication means love it is not love nsobola okweyogeza mu morning baby walidde osanga ekisajja kika baby wafunye ekyokulya omusajja omugezi fikako mugaye kusindikidde $200 genda ku kafe jabas olye go baby how are you wala text bo warning text olina okuwerekerezaako ebikolwa kati omubuuza walidde nze bwemba mukazi ngamba ndiyo eki wazimpadde ate bwemuddamu booti omusajja ngaanyi anti era kakati kyenkozaako obuuziza lwaki abasinga kummwe temufumbirwa oba temuwangaaza mufumbo byebimu ku ebyo omuntu someone communicates yes communication yennungi netawerekerezaako communication talina makulu without action is better than kati mumbejja bwenkukwana omanya nze mbeera busy this communicating nati kakati awo kwekukwana omuntu gwolabanga akutegeera your friend kati nze bwenkukwana mba wabikola nze njagala nkwogera naawe bebi nkwadde akakategere okolesha WhatsApp osobola okubuuza haide olunaku nenjoga naye omulundi gumu olw'emeka naye bano abasajja bali abasajja bayita babbula bikolo yamanyiita okubebbera omukazi ate abakazi batamwanyi omuntu ababebberyamu beefula babanagakeya ebyo ebintu by'okutijja bitama mangu abakazi omukazi muweemu tayimu akumiisidde si buli ssaawa tulina mubeerako awo ti bebi oyo omukazi si gwe wamukuza alina bazadde be si gwe omusooseeko
nabali abala bamuleka kati gwe kitwale nti omukazi okwagala akuyamba buyambi kati gwe nenkukwana nenkola ki mumbeja okunjagala onyamba buyambi kinzizizayo ku kiri wagambye omuntu obeera naye n'alowooza n'agamba nti bwanyumirwa yetanyumirwa kakati amanyi lwaki omukazi akuyamba kyentegeeza ki nti mumbeja sirina busobozi kuganda abasajja balala kwebakako okwekuma okwokola oba onyambi mumbeja sirina kyenyinza kuwa kunjagala mu mutima gwo ng'okusala nogati kanjagala ekisajja kino oba onyambi ompulira bulungi nti omukazi tosobola kumukuuma omukazi omukazi okwekuuma n'okwagala omusajja kiva decision evaluate bakajja eno basobola okwagala bashamba polo nga mukazi bamukuuma na mundu atambula neziridika atambula n'abaseka ne security naye nga alina obuvubuka obumukoona kitegeeza omukazi asala obusazi nagaga let me respect my husband kakati gwe omusajja omukazi tebamuteekako maanyi kumukuuma omukazi tebamuteekako maanyi kwagala omukazi kimulinya buli nagala emiravu disiki omukazi wasalirawo okwagala abakwagala lwakuba nti obuzibu abasajja bemutwagala nakujusa kala nti omusajja omukazi bwolaga omusajja nti omwagala nnyo ekisajja nakitandika okukola ebyekisi ekisajja nakyo olina okikumira mu mbeera nti sikyagala nnyo wadde okyagala ku mutima golaga kiringa kuba na omwana gwoliwo obusika gwobonyabonye nnyo bano botoyagala bolaga laavu olina akola nga manyi tatatanjagala ngaavu yagiraba ofudde nga yasikidde ebizimbe ekyo ekirungi nti ebiseera ebisinga oyagalanga muntu okwagala kuli bwe kuti mumbejja okwagala si kwe kuhavinga sex okwagala si kwe kuwa omukazi seera okwagala kwe kulaba nga okola ebintu ki ebisobola okuwangaza relationship yammwe okubeera ebbanga ddene nze kati mumbejja nekwana sex wotammala mba njagala ompeeyo omwana mpulira kubanga ompa omwana kiba kizibu nnyo okunkyala kubanga omusajja olina okunyumirwa omukazi olina okubanga nekyosobola okumuddamu n'akuwa n'omwaka ogujja n'omuddamu kibaite okunyumirwa nokumala kweddakiika 5 nga nkwerabira ati mbange ndakufuna munki beera n'omukazi nga artist making sure okola ebimukuma ebbanga eppanvu kibaita laavu kale abasajja abasinga balowooza nti bajja nakwebakako bw'aba afunye taba talina kyafunye bwe kati mwenzijja kakati eddakiika 5 mmaze naawe omaze ogenze nfiiriddwaki nze mba njagala mbeere naawe nga wenjagalira nyinza okuba sikulaba neŋŋamba nti bebi tujange tugendeko jampies baita laavu sikujja buzikumala nkivola nga abasajja bansipaasa ennaku nagamba nakalaze omusajja n'omusanga ng'ajumya ntiako nakalya that is a very stupid man omusajja neweefunugula mbu okola nnyo mbu omukazi akuwaana mbomala kwemba simalaako kati nze simalaako baddeki nolaba omusajja ekimuluma mbu abakazi bagenda munze ku mulembe guno bw'osanga omusajja akyayagala okukakasa abakazi eyo mugobe omukazi nokumala akuyamba buyamba it's your common sense na sense z'okungamba n'omala zisina maanyi gakumazisa bw'otobangayo omusajja akukwatako bw'otinawo n'otonya amazima kitegeeza the chemistry is there naye kati abasajja bamanyi nti sex kwetikka migugu n'akutuyanira kati abasajja bawunya bubi togamba abasajja bawunya gamba tuunya abasajja tuunya kijja ne kikutuyanira kaga kwawa abemu tebashevinga mbu kikukakasa ne kituyana kyobera nga abakazi bakikongoola oba kivaako ddi kino kigende kubanga omusajja omukyafu ate makiringa mukazi omukyafu ate baagala okukakasa abo gyoleza abasajja baitika emigugu mu wino abamanyi bakwata omukazi olina kubanga mpologoma this is a simple game big simple touch her gently towana lutalo you are going to enjoy why you laugh alabika ebintu ebyo bitegeera nda ngamba bantu mu bulamu bw'ensi omuvubuka n'amala obwongo bungi mbwali omulondo mbwagenda mu jiimu asitula buzira okumatiza mukazi omuvubuka yandibadde amala obwongo n'agamba nsanyusiza ntya waleti bwe ngana ne mumbejja ku popopo sobola okulya ekyennyanja kya mitwalo 2 mumbejja onoomuteeka mu muudo omukazi bamuteekateeka bw'onoomuteeka mu muudo nomabuli ajja kutuuka wali nga yayidde tagenda kumenya kubanga end result y'ebintu bino ffenna kumala oba okozesezza amaanyi oba ovuze nga tulera nange bajja akonyeko obukonyi empola ffenna tujja nze kunyumira na nnyo nga nsigaza n'obulamu kubanga abasajja baali 99% bafa kukozesa amaanyi ku bakazi abakazi tebabateekako maanyi ekyo abasajja tebakola ki make her your friend ne mu sex omubuuze bebi oyagala ki noba omuli munda omugambe sula omulungi sula oba wati oba snapi Mr. Mukasa Andrew n'abasajja nosamba nkolerera mukazi musimanyi ndya mulondo bali emwanyi amaanyi g'ebusajja Katonda yagagaba tebakulima nga bano abasawo mutugogola emisuwa ate abo bennyini
Oje wegendereza abantu abasomesa obugaga be baavu. Oje wegendereza omuntu alanga musimanyi no simanyi ono mugeza. Simanyi musongola. Tebikola. Mwasongola. Wali abasajja batayira abalina kati wali ngafu kati nze nda wano benji. Alate wasalibwa ati. Nati ngubulu. Wali abasajja nga tuli media n'abasajja batamala. Kati musongola asologa asokufuna ekigalo kirungi. Otegede kale byo nabyo bya kibbi. Omusajja obongo bomalambo yagala kumatiza omukazi muyise bulungi omukazi mweke. Omukazi agenda kumenya ne mu. Kaya kikulu nnyo. Neka kati kiri kijana kikugwako ne kituyana ate biba biwu. Ne kikutuyana nako ne kikutuyana kirowooza. Mwami Mukasa Andrew, buli omu ku ffe anyiiga. Buli omu ku ffe alumwa. Osobola okulumwa mu lujjudde, osobola okulumwa mu kasirise. Naye ate buli omu ku ffe alina engeri gy'akwasaganyamu obulumi singa aba atuuse ku mbeera eyo ey'obulumi. Kakati gwe Mwami Mukasa Andrew okwasaganya otya obulumi munda muli ng'oli wekka etali yadde akulaba. Nze Katonda yantonda bani yantonda sinyi. Ngoba ndi musiru. Onyiiga? Nyiga mu dakiika 5 kasanyomba ngo busungu. Ekikulu onyiigamu. Kati mukwasaganya njatula. Omuntu atali nno mutanyi. Kati nze muntu onyiiza nkukubira n'enkwatulira tetuyomba ne yemu. Ate suwala. Nze sina muntu gwempola na ku mutima. Ebyalero ebyasi bijjukire nkyangu nina ebirala bye ngenda okukola. Nsobola kuddawo mu nnyige nze siwalana. Mundongo monze muntu asinga obutawo. Nze muntu asinga niwe tuyomba ne tuwevu ekyo tusobola okuddamu okukola ngano. Kuba nina mwami Katende Webonizi nanyini Webo Katende Sempeyi. Namubuuza ki ekikuwangaazizza. Yaŋŋamba nze siba bulaji ku mutima siwalana nkola bya. Katende namubbako edda miliyoni nga 3. Namugenda ne mugamba mwami Katende ntegeka Ebonizi mpola namuwa biceeke ebifu. Kati ekyamuluma nengenda kupaka lasite mati nensimbye abantu bayini bonna nenzibawo. Yanyiiga! Zonna n'ozimalawo? Ebisatu byonna. Nali mwana muto. Ne muziga bakupaka lasite Kasumali oba bimanyi. Katende yaŋŋamba kali sente zange ziwamye engeri yindi. Nanga sinyigangako. Naŋŋamba naye kusonyiwa. Nentambula mu mwoyo. Naŋŋamba kanakiyigira kati mu mwami Katende naŋŋamba kino kyokoze si kirungi. Mwami gundi genda. Ye nekiggwa ne tusigala nga tukolagana mu birala. Naye yaddamu nesiganya mu bya ssente. Kubanga lwaki teyanesigamya yalaba nti siina value yaki. Olw'okuva olwo netandika okukola ebyamagezi. Wali agadde ku muntu yenna ne bigaana okukola. Era kyakuyigiriza ki? Ate nze laavu sigiwa nnabumu. Kati mu mbejera obadde ebyaddala okukola. Naye kati nkimanyi by'ebbembe ly'okukuza. Kati nkukubako ki? Oli kakazi kalungi. Nti wakuzalamu aba bafuna abaana bulungi. Gaana bokka gamnaye tunaabeerawo nga tuli company factory. Kati omusajja ategeera olina okuba n'abaana 12. Nze omusajja ategeera nze asoba nga olina obusobozi abaana kikyobuka nga tunda kyakwaka nsitobananga okuzaala kati mu mirimu naafuna omwoyo abaana 3 abamaze abaafunye ku basatu omuntu aba akoze ekyo n'abatono obugezigezi bwaki abaana 3 baati abakazi bazala abaana 7 kono byali bamama baffe ate gwe kikubyagala kwakaddiwa kikusuubula olugezigezi kukaddiwa naye okusinziira ku mbeera ne economy ensangi bwemba neesubaniza abaana bange mbasobola obbalayo osobola obbasobola naye nange nina okubaako kyenkola akati kyogamba omutuuka okubuuze mu mbejjo ogenda kutuuka okunzaalamu nga sina kyenkola omwo abamu tebakolera bakyayagala kulaga nti kabaka buli kati bya kisiru era omusajja yenna mukazi yenanda nga tukwananga omusajja atasobola kutandikirawo ka bizinensi omusajja okuwa iPhone gigani omusajja okuwa emmotoka gigani mugambe njagala abantu bezijja 5,000 kubanga oba weetegekera ale pregnancy ezigenda okujja maaso bakikola kati emmotoka biyamba ki iPhone iyo gina kati bwe iyo gikozesa productive ate eyamba ki nebera wanyaka hoteli ko osobola okufuna 3 olunaku bawo ne bwafa accident osobola okubeerawo n'omwana wo ogambye olina abantu bangi bwagezaako okwagala ebintu ne bikyako so bw'otunulizeeko awo abamu ku bo tubamanyi ndi open air kwalo bine sirikira siko kimundi ekinkwatako nkireta mu kamera naye nina abantu bangi benayagalako nebitakola ki ate sabaagala mbu ani yakuba essimu simumanyi wuno bana mukyala munnange tulekamukwate alo sebo ofaaki onaani owaawa Kalungu kyegandiddize yiga empisa omuntu omukubira nga takwata yiganga empisa
nze abantu bankubira amasi balowooza engeri byenyamba abantu bagala ne bakubira ne balowooza nti nze pulezidenti waabwe kati bayamba balowooza nolina obusobozi obuyamba Uganda yonna kati bakukubira ne olina omukazi omulungi oyogera ebyamagezi feeling ziri nnya nga kati asiza modu yange wansi omanyi nti wedda njogera naye omanyi nti sina bakazi nandooza gwe omukazi amere ogwanga asoosa ekintu ekinakola ansabe katugenda bakazi kati okimanyi nze wedda njogera naye nga ndowooza birala omanyi nakubyekubye obufaananyi bw'emiyami nankukutte ku mukono tuli mu nnyanja tuwugga nkukutte ku mukono nga tuli mu mazzi wenna oyambadde akapale kabi tuli mu swimming pool nze future gyenjagala njagala mbeyo n'akakazi kenjagala nga tulya buli bulamu netweyagala ate nga kabuvunaanyizibwa ng'omuntu bwakalaba omusajja akuti omanyi kati okiisa abasajja okutwala ng'ombe ate oli ogezigezi kati am a brave man who has spoken out my mind the fact is nomala ompa chance eddamu amazima ga katukola endagaano biri byali bya content kati oli nagenda okubalamu nga nsinga emyaka ate enkula ye nga tewangaana sagala kuba semwandu mu myaka mito Neka tukulikana kutofu. Andi waliwo omukazi atenda okufaama nga gola. Nga banayi enkula. Tuna figure 8, figure 7, figure 2. Tebafa figure. Internet nacho brain. Era okwana nga omusajja tokwana nga omusajja mulungi terago. Nze njagala wange. Kati baba yagala brain atuwafunye ddakati. Bukolaga nako nange emyezi 3 olayo tolijjusa. N'ensinga ekiraba mumembeja kolenso byokolaga neko nange balina obwongo. Nina economic brain, nina biological brain, nina civil brain, nina buli kimu nkiyina. Nze nenkusanyiza abaana bange bonna bakulembera ku masomero. Genda okinoonyeza. Tonjagala nga togedde baana bwe akasiza ngayo mwana musibe obulamu bwange bwonna. Fanange mu kibiina ndekate ku university nina first class. Sana okulaga certificate. Nze gola wanesi ruwaza ne mu class ndi mugezi. Mwami mukasa. Boba onoonya bagezi. Ng'onoonya brain. Baby togeza n'onta. Yensonga lwaki nakuleesa. Togeza bambi n'onta. Nkwegayiridde. Wano buli omu tajja. Nkwegayiridde. Era abamu tubagaana okujja wano. Asooka n'agamba atuna mu interview naga birabika amanyi okutula mu kamera n'oyogera abantu ne babiwuliza kintu kizibu nnyo. Bado ine ekibuuzo ky'ombuuza abamenya ki? Ebyagana kakati nze sigwirawo mulaavu. Nze mu mbejja oggwa naye mulaavu mmala kulaba nti ompoomera nange nmalako. Ekyo kintu kikulu nnyo. Tosobola kugwa mulaavu n'akutunga sisobola. Nsooka ne mmanya. Bwe nzija nekikwata nange nekikwata awo nga ntandika okugwa mulaavu. Kati lwaki tebamenya nnyo mitima? Mukazi nsulumulaba ne mwegomba ne mulabanga omukazi omulala. Nze siwala na mukazi amaanyi. Sisobola kusula ku bunkenge bw'omukazi ansuza sebasetulo. Sisobola kusula ku bunkenge bw'omukazi tanjagadde. Sisobola kwejjusa lwaki teweyanjagala. Nze buli lw'oŋŋaana oba omponyeza bizibu ngamba Mukama mpise emikono mu maaso nga Mukama weebale. Sanga badde n'ebisiraani by'obwavu. Sanga badde agenda kundeetera agalwadde. Si bwegumya. Abadde agenda kundeetera agalwadde. Osanga mwenzi nga yarasika yagwamu dda. Ndowooza nze omukazi yenna neegumya bwinti. Nkwata buli kibi omukazi kyali akoze ku nsi nekikuteekako. Awo ne mmanya nti mponye sitaani. Kyobala nga simenyekamenyeka mutima. Era omusajja yenna akola akabadde kano tokwananga omukazi akuwanvu. Ate the best revenge yosobola okuwa omukazi oyo eyaggaana be successful omanya bakomawo mu bulamu bwange. Naye ate ekisinga okwewuunyisa nze nga nasazeewo ng'omukyala bakyala tusobola okusalawo nti kambe mubulamu bw'ono omusajja nesidda naye basajja mukomawo. Nze kasiddanga kuba ekisibanga. They come back looking for us. Tetumanyi kiki oyinza okuba nga wampoomo kati kankugambe zirowooza gundi yakintu kikulu saba kubangawo Mumbejja mu Kampala kizibu okufuna omukazi awooma. Mumbejja ndabye olutalo ku nsi. Okuuma kusinga olutalo lwa ssente, kusinga olutalo lw'obulamu, abakazi abawooma batono. Kugamba nga nze yakola ku bwenzi ate eri kintu kirima omusajja nakigambe dakwonaka ku mukazi atawooma, ate obukazi obutawooma obudde buli enkoko, buli akipusi, busaba iPhone, busaba emmotoka, kubanga bakamanya ekizibu kyako nti kasomala okukawa. Omukazi era bw'olabanga omukazi omusajja bw'okwananga akakazi nga musoko ngulire emmotoka soko oba iPhone kalina ekizibu ky'obutawooma tatawaana. Naye omukazi awooma talumya. Kyobala nga abakazi bano batwala emmere mu butale. Omusanga nakirijja n'okebera n'otandikirawo kuba yeefunga amaanyi g'abakazi bonna galina kuba mukuwo. Naye ndabyo entalo ku nsi kuno njagala nakaba maziga
Batali kintu mukiyisa bubi musajja omumalira budde omumalira ssente Mukatana Mugulu nga towo kiri mu Kampala ku TikTok ko n'okufunako omukazi awooma lutalo kati nze ndabye entalo entalo za ssente naye teri ntalo okufuna mukazi awooma nga muyonjo Awooma yatya ye mukazi tandika okuganga twekola awooma ye mukazi okubanga muyonjo nnyo ye mukazi okubanga abuguma ye mukazi omufunda nga ne lwasa anyumirwa ati yatulaga akanasu nga ne wanasu waliwo abakazi nga bali intact naye n'osanga abakazi baagazibwa oba bizigo bye bigaziya bizigo ki oba beesiga ebizigo mu bisambu n'osanga empompogoma n'obanga ayingira mu mpuku teri kintu kiruma bwemanye ennaku gye tulaga bwemanyi lwaki nze nendisinga buli mukazi mulabanga empompogoma towakana omukazi naabanga alina ogutubi Mukatana nga n'omuto gwa bajja omunene ogulinga box nga gujyayo kakati kuzaala ate omukazi wazaala ddawo osobola okusanga omukazi wanzaala 10 nga mufunda ngaalinga ennaku zino wakyali bawala bali vagini ennaku zino mukyawa vagini tevalyo mumbejja naawe okufuna embuzi ennaku zino obanga agenda okufuna katongo kikwewunya ate kati nakino katika ate buno obwana obuto era katutuza ku bakazi bakati obwana obuto busumbu ate mama ofunamu omukazi w'omukadde ng'amanyi ekyokukola emyaka 28 kisiraani bino mbyogera ng'omusajja alabye ensi bumala obudde bunywa bbiya bunywa wayini simanyi tugende wa simanyi noyonoona ssente zo Mukatana Mugulu ng'ogenda kufuna teganakaaga ssente zo tezirina kuluma azinnuma tayimu gomanyi ekizibu abavubuka kye bayitamu abaana abasajja bayitamu menis violence abasajja babakolako violence kale abasajja omusajja n'atikka omugugu n'asomba emmere n'abawoyita mu woteeri n'afuna 28,000 n'agikuwa Mukatana Mugulu ng'ogenda muliisa kamulali ng'alinga azaala kakati mukazi olina okwetunulira ekintu kyo olina okukwera okuyonja obulungi kakati ate okuwoma bakugamba bugambe kuba nakyo ali kakati abasajja mwena abandaba akabonero k'omukazi atawooma kusumbuwa nakusabiriza totawaananga muvubuka gwe oligamba bajja ngambye gomanyi ennaku gye tulabye mu nsi olwaki ffe tuli baveterani abajje ofuna omukazi ate balina olugazigazi omukazi ate bamanyira nedda walumvumye edda wano kiyinza okubeera wano ng'oli ku nsi sikulyangako mumbejja kituufu naye gangubulya era nze musajja gwe nandaba tokwananga omukazi ow'olugezigezi ng'akusumbuwa musimanyi okuddamu musindikira WhatsApp n'atwala ennaku 2 n'akuddamu ayi bize ziba bize zakukwana te nsinga okuba bize kati gobera bize okunsinga that is disrespect aba yeerowooza mukati nakino kinkwana kati nsaasira abasajja bagula ennamba z'abawala waliwo omukwano gwange yagulako ennamba y'omuwala naye ng'agula kasasiro 5,000 ate abantu kati nakino kankuyiriza abayimbi b'e Uganda tebawooma abakazi mama simanyi kati teri mu Uganda kankule kategole z'abantu abawooma kankule kati abayimbi b'e Uganda kati ka Spice Diana ndoza kawo Shiba ye chairman w'abawooma simulyangako sigamire nkuwaikiza nze ndi sidi mu bintu ebyo Shiba Spice Diana kusaasira ebyo binantume ani omulala naye buno obwala obuliko buno obuyimba yimbi obusimanyi kakati omusajja yenna ava ku buyimbi bwe Uganda okuleka benkugambye bemmanyi mulimu omuyimbi wa bandi nga bwemwe bakakooga eddalu alina n'abasajja beyakasuula eddalu babonaabona yali mukigozi ono bw'obanga olina ssente ng'oyavuwala njakuwangayo akantu mu mwezi omuludde nga gumunkuwenga bwiri omanyi lwaki nkugamba omukazi oli buli musajja gwe yayagalako abonaabona kyokka nga kotadde n'obutawooma ofuna ebirabo bibiri byako ako eky'obutawooma n'okusiraanyi ate munaye omukazi awooma kabonaabona mumbejja nakino kankikuyigiriza osobola okusanga omukazi nga bwe nkusanze naye netolowako netolowasa naye osobola okumbonyabonya emyaka 2 nga nebitaba
Ekyo kugamba kati omukazi awo matabo. Yo omukazi amandi bosanga omukazi atama musajja yabaawo. Era musajja gweteka musi. Nkubuulira. Mpakanya naawe. Anagenda agaba. Ate kubanga aba yeesiga tuuluye. Bwakwanga muyise ekireetera abakazi okugabagaba. Nti omusajja gwakwanye abatamulabirira omukazi omwe butumu kyayagala obagaba. Abakazi si benzi. Ekyenza abakazi ne bamalayo abeetunda banona sente. Gwa mukazi mwe buli kipati mumbenya n'onjagala n'obanga onjagala ebyatala natonumya n'esikwa kyo. Babande koza kityo yizo kusoma bisimu. Okimanyi osobola okubeera n'omuntu gw'oyagala nga naye ye ate alina mulala gw'ayagala. Kiva ku kino tewaba bokyo connection. Manti olumu lwakuba kale gwagambye tutonyigira mu twaggaanyi. Waliwo mutual connection weegaana. Ng'egaana etya? Omuntu n'agaana okukkiriza omuntu. Lugezigezi lwakati gwekikusumba okimanyi oli kakazi kalungi olina demand nyingi kati gwekikusumba eba confusion. Ova ku kibajje ekigenda okwagala ebyaddala. Ova ku kibajje ekigenda okwagala ebyaddala nodda ku bafere. Nze mba mmanyi kyenjagala. Kyoyagala. Nze sibuzaabuzibwanga kunaa. Abaakubuzabuza. Kubanga omukazi bakumubukwana ennyo alowooza waakabi. Tamanyi nti ekintu ekitali kya bbeeyi. Ogambye nina olugezigezi ndufaanana kale. Gy'oluyina. Nti abantu batya okuntuukirira. Kakati kizibu nnyo okubanga buli kadde wabayo abantuukirira nga kyagala ku TikTok okwo tebasendekako muse. Basindikako naye kisinziro baddamu. Kyenjagala okugamba mu mbejje kyemmanyi. Nze bajje kyemmanyi. Omukazi anaakwagala takuluma. N'omusajja akwagala takuluma. Era bw'okwananga omukazi nga yeebuzaabuza. Kyobala kiba kirungi n'ofumbira omuntu wa tribe ye. God forbid siri to a ballistic zikasobola mukazi munywa wange. Abanyarwanda baagala banyarwanda bannaabwe. Baagala biri ebintu babiyita bitya bino bisex ebyaggwako ey'okubagaziya emmanga. Bino ekimanyi bakuba waggulu mu kikaliza bisibisobola. Komaawo. Olowooza banyarwanda bannaabwe babisobola. Nibona kyobala nga bakadduwa mangu. Njoyanga neri mwasensebuka. Omuntu kyakuba ebi asensebula. Buli wakuba omuswanga gwambuka waggulu ndwerega bizi. Nkubuuza ndi topic. Kale nze njagala muganda bamusoma. Oba mugeso. Ng'amanyi genti kwanga sex is a gentle game. Sibya bali babanga abalwana naye bambo njito njita ali mukuba kalibu ate banyumira. Oshega takati nze soba kuwana mnyarwanda kwasi musobola. Babiri ebintu bibawuukula. Baagala abantu bannaabwe. Mr. Mukasa Andrew. Mr. Mukasa Andrew. Mr. Mukasa Andrew. Olowooza abasajja nga ggwe mukkirizibwa okuwulira obulumi mu lujjudde ng'abantu abalala. Bakkiriza abasajja amasiba agagwa mu kaafu. Nze kendizaala omwana nga yagala nnyo maama we bibiki. Omwana agwa mulava muto. Omwana mamiizi bwonyi. Eyo tomwagala nga tomwanga na bisika gwandaba ku chano ya Mumbejje. Yagala nga omwana abalansinga love 50% daddy 50% mami. Omwana atandika okusirwala buto. Kati ze n'omulenzi first born namulaba ekyamuncha yakwagala nnyo nnyina. Mami's boy kyonna kyasamba ekijulu. Tumanyi wali osobola okumukyusa. Saagala kukyusa kiba nakyo. Nze nakula abazadde bange bonna mbaagala nga sina bwengagala. Bw'ozaalanga omwana nga ayagala nnyo nnyina oba toyinaawo. Kati be baba tusumbuwa nga bakoze. Bw'oba owulira beetugamba depression. Bw'owulira mbu stress yamusse. Nze ne bwenkola lowoozi nakolako ekivugo kusala milioni bita natula butuzi mu ttaka n'entambula n'ennyanja. Nze sibeeranga mu mbeera ya stress nnyinza okufa. Nze sina mbeera gy'ongamba love tesobola kunzita. Ssente tesobola kunzita. Teri depression gy'onyinza kufuna. Neesuula eddalu n'engenda n'enkola ebintuntu obwongo n'olunaku lwebiziba n'enkola ebirala enkya. Kuba nze olaba ne bw'osuula ejjuba nga simanyi nina obwongo obutandika business. Kuba nina obwongo obutandika ekyokulaba embaawo sobola kubulwa kyakulya. Ne bw'onsuula mu ddungu nsobola okunoonya omuddo n'empuuta amazzi g'omuddo paka n'enfuna ekyokukola. Omuntu nga olina amagezi Katonda ge yakuwa toweetaaga mukisa nti mu kibuga bw'oba osobola ogaggawalira mu kyalo kitegeeza ne mu kibuga osobola okujja n'okola ki n'ogaggawala. Ekisumbuwa abantu bali focused ku kintu kimu tebakola research. Oli waba atunda minerals emmere mwe muli future n'atamanya nti atunda mu washing pe mulimu ki olina okuba versatile. Nze kati nakoze restaurant ku Mobusi naye abantu bansanga nsavinga emmere bagamba joyina nina nembyekwatiramu omuntu n'omusavinga n'amanya nti teri mulimu twongereze wano n'oŋŋamba nti okujjawo kuba nti mululu gwe kati olina kufuna omwana ng'atikwata kukama kakate ndi camera person ate kakati ate buli kimu kuba ebifaananyi ku mikolo nkwata vidiyo
naye bana nanenya omukazi omugezi nga bo omugezi nkola video shoots kati wachimba sibira kamera omukazi omugezi naye katono nakola ebi nanonyako omukazi akola byoko kati biki byakoze kati muva mukuwa kabi kitegezo yo ina talent n'enkola byemu ey'enjawulo bw'ofuna omusajja ng'ategeera ekyokukola ateguka mukazi bulungi tomenya tumwagala lwamini kati ukimanyi nkukwana lumyo ng'ampa obukadde 3 n'emukwana okola bizinesi otandika ate ne zizaala gye nange okolangayo gwe tumanyi nti abasajja abamu tukwana ffe economic activities goza tukwana byalaavu osobola okwana omukazi nga mugezi lwagenda teeka ssente woolaba era ngenda ziteekawo neyayudde mukamera ngenda ziteekawo kyo njagala okikkirize ku pulodika zeno ti ngenda ziteekawo tugendagenda mu episode ey'okubiri olina okuzireeta ngenda zireeta oziteekewo ziteeka mu mbejje ebyaddala ate no ndi serious bambino ebyokusangasa nosanze ndi singo sanze namukola dailies njagala kuyingira mu myaka katonda buli kimu kisinga abikadde bambi naye kino ekifambuzi omukazi awo wennyini mwayi mukasa Andrew wali olumiza ku muntu yenna yenna mu bulamu bwo ne wejjusa sejjusa naye mbalume ani oyo waba nkukwana n'onnimba nga nange nkola ekiya yali ani bangi walumye ne wejjusa mubeeramu buwasi bangi omala yali serebu nabeera naye emyaka 5 lwaka yinamulekera amakemu naye namulumya nyinza okumukyawa kwekugwakwe paka takiyaddamu kuba nahiita sisobola muogo naye namulumya nnyo abantu bamumanyi era ojakola nga bamukomentinga mu comment namulumya nnyo kyali kimusaana wali agadde okumuweerezayo buba saagala kuba namuweerage ate wamwerabiranga omwogeddeko anti yaggwa ate nga kali yali agenda okubanga yona kubasinga okuyimba obubaka bwe muweereza gy'oli oba musajja w'ekitiibwa mwangali n'omutima gwo gwonna tomukola bya kiyaaye jakumalako n'ensi amakata gamulekera kasoko abimanya aliko oja kunoonya kasoko abikunyatwalako amaka ge masoko zimba era nesuulamu namuwabu ngabasankuzalamu omwana ngaokayanaza bakazi bona ebisinze okunja nga nkulekera ngaotwalira omwana alinza okulala era nzimba tekasobola kubanira obuziko nobwongo obukola se naye no ndi mukozi olumu oligambula ku projekiti zange zitali zange nkolera nobula kuba namanya nti alina okuba ne multiple sources obulungi nesibula na source of income nobwefonde lyekolaki ate nina obuvunanyizibwa kati nsitoola school fees kuntunkaaga kwata nyamba bamulekwa mpeera abaana ebitali bya kamera nina obuvunanyizibwa abaana bampita ddaddi wano ndabanga omuyaayi mu kamera mu maaso ga Katonda kati nina obuvunanyizibwa kati mumbejja nina obuvunanyizibwa I spend a lot of time. Nina response kanina okukola ennyo. Mu Uganda abantu bonna abakuwagira abawagizi twasobola kuyamba ng'ofunye ekizibu gwekayo otoya. Ne bw'omwogerera abantu abo ngamba beereddewo nganjogeredde bantu naye batanoonya abakusanga ne bakuwa ku ssente. Badda mu bajjo waffe. Tebiina makulu. Mumbejja olina okwekolerera kati nze nkola. Kati oli mukazi mulungi. God forbid accident nejja n'onjagala. Kati nga nkubonya lwaki accident yalina okusooka kubanga olina omusajja. Nze nkwana mmanyi waliyo omuntu. Kana ndi mukusaba ekyawe nze kwana mmanyi waliyo ki kakati God forbid okkiriza kati nga ntandika kuzza mu story nti baby njagala sinsiina ng'ate njagala bayitawo omusajja yenna ndaba ku podcast tombanga omukazi akwanga omukazi kaali kweyambulira kino nkiddamu omukazi kaali kweyambulira naaba nga akwagala ebirijje n'ozanyisa omutima gw'omukazi oyo kwe tusindika ekigaali buli gw'osanga asindika ekigaali mu kampala yafa amaziga g'abakazi mwenye kati mumbejja nkusanze mu ddembe mbuliza nkusanze mu ddembe oli kawala oli happy weekolera bibyo nkusumbuye onjagadde nkubalidde obubi kati bw'okaba n'ensiraana n'enzira mu babu nze nagamba buli musajja yenna tutwalanga omukazi muloogi nga tolina bajeti ye omukazi kaaligamba kyobalanga percentage y'abasajja mu Uganda banaku nnyo kaabya abakazi mitima omukazi Katonda gw'atakubira kisiraani ye malaaya nga naye azze kubba bino omukazi okuba ne bikola ku mukazi ng'akwagala ebyaddala yabimbulya naye yagana okumbuulira ekituufu era kyekikumpanga buli kimanyi noonya omukazi kyajja ewaka ekingamba mulinayo omukazi ajja kubaalimba twaliko kyaba musanvu ne kingoba paka waka ku geeti nekinga neŋŋando kiggulira nali nkooye kati kigamba mundi nakati era nsibako abakazi yamanyi engeri Jacob gyali omuseegu amanyi timba n'abakazi lwaki ogamba nti museegu Jacob wakasabu yali yabikolanga naye kati takyabikola Jacob talina ebambi yakola
alina omukyala. Ate Jacob naye mwagala yayenda nnyo ku ddembe okwo. Era ebintu byabyogera. Yayenda nnyo ku ddembe tayina muyimbi wa Uganda wakabiddwa ate baka. Kati kyova bwe yafuna omukyala n'asekolimba. Ngani. Era muwandiike. Muwandiike. Kamukola Jacob omweteekako. Jacob omumanyi bulungi gwe. Ekikigwe? Nani omulala? Eka Jacob omweteeka. No, limba. Abakana na mugula okufa Alaika yali naivu nga yakatandika. Jacob manyi. Leka tulabe. Bwe Jacob omumanyi bulungi. Jacob nga tenyumizangako. Kati noono. Banna. Nayo gundi yali gundi wa gundi. Kata byebisiraani byowulira ku nsuku. Kakati Jacob ye buli kimu yakikola ebyaddala ne N Jacob omwepanga jawo yabeera ku ddembe awo madigi Jacob nenga ndakolako naye nga kigweramu Jacob nakola amanya abakazi bo mu studio be yaje Jacob omumanyi nze nga teyanku oyina mukisa oliko kapeni ndoza wali kana katonga bali mwaka ki 2015 wali wakamala nakatandika 2015 yes university aba n'emyaka nga wali muto wali myaka nga 18 wali muto Jacob tayagala bwana Wayagala akazi bakulu 15 walina emyaka 18 ayagala akazi bakulu Jacob ayagala nnyo abakazi ab'obuvunaanyizibwa wagaita kulambuza nedda nze nasoma ndi mukulu ku university akasoma olina emyaka ati kugambye banzala mu 1970 nasoma ndi mukulu oyagala obukulu Jacob yandabanga kamubuuza tomubuuliza wano yakamubuuza tomubuuliza wano akyotidde muleke leero si weekend awumuddemu kuno siriwalinako Jacob ne mukazi we muleke omusajja anyumirwe my mentor by the way Jacob yantraininga n'okunzikirizaamu okutandika radio ne talina mutima alina olugezigezi talina mutima giving his kind Jacob talina mutima ate ayogera amazima obugakkiriza mutoolo nga boogera si mutoolo mukijja mumutoolo kyekyamugatta na waliwo enkola ze tribement mumbejja leero tribe ndala zimutoolo okuwona omutima ogumenyese Mr. Andrew Mukasa kitegeeza ki gy'olinga obwo nze mpona neewonya nzekka makonse najja bwomu era ngenda genda bwomu naye kitegeeza tewali mutima gumenyeka omuntu gw'osalawo kwomenyeka gw'osalawo weemenye oba tomenyeka nga ki ekimumenyeka kikyo batolabangako mbe tebakukyawangako ate mumbejja kikyo tolabangako mulaavu bannasisiti ennaku zekitambula nyo bwakatandika tonakiwulira bagamba nasisiti omuntu yeefaako yekamule alyoka omubi mu bantu naye ate kibi nnyo okwagala omuntu ajja n'omuswaza akufuula odaŋŋaana okwatula amanya g'abantu bwe manga mali mweyambuddeko buli munaalaba munne si kirungi genda namuyiga si kirungi lwaka nti abasajja b'ennaku zino balina amangu walya ku mumbejja bamalamba ayagala mbu amanyi bwajja mukamera gamba nti mumbejja namulya mbu kimwongerako mubadde ate bakulabanga mawube kibi nnyo okudisikasinga omukazi ebyakola that is very stupid ku university baita confidential nengoma ninyo oluwo kati olina okuba ne confidential kati bwemba nze nkola ne government agency zisobola UCC support UDCL oba URA batakolamu that element ya being kisandikira mu relation lwaki kati nze obulamu bwange obwaddala ndi kumuntu oyogera nange wano ndi mulala social media nze nkutula business kyenjagala nze ate nsagala bakirabe kubanga njagala bantu bantu kala kiteyo emponyeza okufa emponyeza sirimu emponyeza bamafiya sikubonyabonya tuli mukunyumirwa kati kala kiteeri sigiraga baki sigiraga bantu aba bamanyi ndina mulalu nani nsanyuka nnyo omuntu nampita bajja omulalu abamu bamenyi ndi musiru ogambye tolina mukyala ogambye abaana bo tobalaba kakati bw'ofuna obulumi ng'omuntu otera kwogerako naani nga munda muli owulira olumizibwa waliwo obulumi obwo bwenjogerako nze bwenkolako obubeera munda abantu batalaba nina emikwano mingi
Sina permanent friend, sina permanent. Kasuku. Soga na ebintu by'amagezi batugera mbya tukumala ko stress. Ate Jacob Tugera mbya kutekiera. Jacob tusobola byako ne Jacob atesobola mugambe byaka. Yefula vundo. Wala chimambo kola. Bala chimambo kola sijja kigamba. Aya. Nagamba pola motivation speaker mulabe duka. Bebasinga ebizibu. Jacob bayine mbwaje ba. Aino mukazi ndeka tojogeza. Ndeka kama umbeke. Ndeka Jacob mukwano gwange. Jakunyumizaga toli ko. Nenda kuwa sente. Tulina tompa sente. Jakunyumizaga toli. Aya. Nanga yasomesa bani. Omukazi kwabata kwagala mugambe ndipe. Mweka ponene. Abikola byonna ne banga. Jacob omutoza jakuwulira. Zibe bibaawo. Ate n'omuganga teyeeganga. Kati nkugamba. Era tekimujjaawo kubanga. Era kyobula abantu abakazi abatali bafumba tebabulira abafumba ekyokukola. Bikola. Kutufumbe okusoko njagala. Mukama Katonda. Owangale mu nation. Agaba amagezi ate buli omu amuwa calling ye. Tekineetaagisa kubeera mufumbo okubanga omuntu muwa amagezi watakiyitanga mupa okimpe. Omanyi otyo kisi. Wadde okimanyi nti abaavu bategeera abakazi. Okimanyi omuntu asobola okujja n'agamba nkansi wateekawo akeeti. Lwaki wateekawo ennyumba bw'etyo? Kubanga talina wadde gyekoyetta. Ati g'okootya amagezi. Pulaani zo tuba nazo. Nga lwaki muba nazo. Nanti zirina engeri gye zijja. Muba balina ssente temulina bagezi. Teri bakulimanga nti waliwo omugagga amusiru. Tokiddangamu. Sente okuzifuna tezeetaaga magezi. Katonda akubuleesinga bubuleesinze n'agaa kati mumbejja nkuwadde ssente ziizo. Era ojja kulaba nti abagagga 99% basiru. Ne bano abeefula nti bagezi bali organized baavu bazibu. Okimanyi nti mu Uganda abagagga basinga obusiru. Noga ne Balamoni yafuna atya ssente ku magezi g'akozesa. Asala atya oluguudo. Naye nga yalina ebizimbe byonna. Nga yalina n'obuyinza. Okufuna obuyinza nayo ssente si magezi. Katonda asalawo obusazi. Mukisa mbugati buli omu atule kuza wali. Kyobala omuntu yenna ajja n'alangira abantu obwavu abamusika. Kubanga Katonda yasalawo nti gwegagga walaga. Tefe nagambye kiwalangidde abakyala bawezezza emyaka 3. Era Katonda yasalawo. Abakyala mulina empisa embi. Kati mumbejjera. N'abasajja gye bali ab'empisa ndabako mumbejja byadda. Nonjagala nsito. Kakati Katonda akwete ekisajja nga tumusobola okwetegereza. Kikujjako n'akawuka mu kiseera. Nino okinyomba. Nogenda ku bigambo bya social media. Nogenda ku bantu. Social media ngati yagaliza. Ne bamanya nti nkukwana bayinza okuleeta ebintu ebyedda. Ne bayinza noga nti bajja yagenda ku mwezi n'agukwana. Bayinza okunkwanya Bikira Maria. Abo kubanga social media kujjudde abantu ab'emitima emibi. Kujjudde. Okimanyi nti relationship za social media zonna zifa teziwanga kumala mwana. That's why kiba kirungi mweyagaliranga mu nkukutu. Buli lw'oteeka laavu ku social media oba buli lw'oteekako omwana oba weerete mu bizibu. Ekyo nakyo njagala mukimanyi. Era nga bwe nkwagala n'otali kwagamba I love you. Oyinza n'okubula w'onywera amazzi. Otera okufuna stress ne pressure nga gwe omuntu ow'ettutumu. Sibifunanga. Kubanga ekyandiba kindeetwa stress. Business zibadde zitusala nnyo. Naye olaba naziyitamu nga sirina stress tega sibifuna. Sibifuna. Oli eseko mu mbeera ng'owulira buli kimu kikutamye. Ey'obwavu. Naye avuwalako. Nakola business ebivulu ne binsala. Ngo tunyumira abakyala abayitawo. Nafuna tolinayo waka. It's okay, okisoko tunule. Njoze nnyo. Ekyoyagadde. Njoze nnyo. Kyekikoleka. Osobola okulaba omukazi n'agamba naye akola bulungi. Kikyolabye. Okuba tubadde twogera ngeze okulaba amaaso gaggweredde eri. Ate kakati watuuse eri ate kakati oyagala gajjayo. Badde ensiima Afrika zaabwe zisinga mu Uganda obulungi. Kansirike. Ombeki. Mbadde ensiima Afrika zaabwe zisinga mu Uganda obulungi. Kyokka obwavu abakazi nayo. Obwavu bwannuma. Twalinga n'enulema yanjo yakuba ennanga. Ng'akyagenda mu ssabo. N'angamba bajja kumanyi gw'olina n'erimu oba togenda n'ologako. Nalinga nyamba na binigi nabyo ddyo bimanyi nga ndiye mbuuta ku kkubo myaka gyadda. Kakati nga mikwano gyo gyonna bagagga. Gaggwe mwavu. Naye nga bo balina bye bakozesa. Okufuna ssente. Mayanja yantwalako ne ku ssabo n'atwalayo embuzi nalemera mu mmotoka. Waliwo omuntu Katonda nga yakuyita. Nze Katonda yampita. Kubanga Katonda alina embeera gy'akuyisaamu nga n'akusumula. Alina ebikemo by'akuleetera mu mbejja. Nawulira ekikemo kati mu mbejja. Omuntu kaali kugamba obwavu ali bakubumya ebivumo byonna n'abimalabyo. Kati nangamba weetambulireko jankutwaliko ekitulebingana nava n'atukale ku musawo omuganda emukono nemera mu mmotoka
nkolaga nti abantu abamu Katonda yatulondayo n'akwata embuzi ye naye nga mayanja omugagga antwala mu maka ge ze sirina wensula naye nga ndi mugezi kuba nali manyi nnyo intaneti nze namugulewo ne YouTube ye ekiseera yayimbanga ennyimba za campaign naye nga nsoomuuza ne babbi tekisaba bansoomuuza babbala nga jikula nali mwana muto promota nze nsingayo omuto munnange bonna bakulu musajja n'angamba statement naye gwe okimanyi amagezi goyira tegalina mugaso ekisooka oyinza okuba wanyiiza ebyowa ate nga ndaba kituufu nabinyiiza wawala embeera gy'oyitamu nolabira ddala nga wakolaki ekyokubiri ky'obaolyawo si weolina okubeera ekyokusatu tumanyi kyakula bwe teweegomba ku nnyumba ng'olaba ennyumba omusajja yakola agamba navayo nga ngamba Katonda naye njagala n'okwettako olwo actually stress ndowooza teri kintu kiruma nga g'otambuza bigere kati mpuliriza navaayo nga ngamba Katonda sijja kugenda mu ssabo sijja kuloga atisitinzi wanakola naye nga Katonda wangamba namugamba entukanga okwegaana entukanga okuyingira essabo Mukama nali mpulaninga kwetta nesulako ne mu mmotoka mulwana yeyantaasa mu spinizi we naye nga kati okugenda bukuloga okukola kikanfeemu Katonda era nantaasa kati omusajja yansoomoza niwafundikira omusajja yaddeyo kati ennaku zino yalokola ne byeyafuna byonna biyinza okuba byaggawo ngafunire kale kindaga nti waliwo abantu Katonda be yalondayo mu bulamu nga tebajja kuloga tebalifa Katonda bw'omwesibako obulamu bwonna takulekerera naye kuyisa mu muliro kituufu ebiye tebimala ontegera bulungi bamayanja yandaga obugagga ba abitegisa balamu abo naye nga ate Katonda nange mubo ate bwe balinga banneetaaga Katonda yantekako ekirabo ekyenjawulo ekizinga ne ssente kuba weewulira ti bakolagananga n'omuntu ayambalanga niigi nali empenda kukubuna talina kyani tegeeza Katonda alina gifuti gyakuwa bw'ogikozesa obulungi ofuuka omuntu kati nfuuka ntya omuntu ntandika ebivulu mpolampola ntandika abayimbi okufuuka mikwano gyange bamiisa gya bajja banyimbira ku bwereere bebekuula oyo bakamiliyoni ntandika ona nga okufuna kuki naye nga nafuna ssente nga siroze wadde okubba bwe babaawo omuntu alina amazima ku nsi Katonda mwebaza nyinza okuba nzita obuwumbi nga busatu buna si nyingi naye nja zongerako naye nina emirembe sirina bankalo bizinesi zikola ssente zenjaga emmotoka gyenjagala gyenvuta kyentala kyekugamba naye zaava lwaki nkugamba nti zaava mu mazima tezaavaako mu kukumpanya tezaavaako mu kumala kutta tezaavaako mu ddogo zaava wakunda ate ssente zivudde wakano teziggwawo ate yazikuuma ze sirina magezi gakuuma ki nze nspendinga ssente okuva mu Uganda ntoli ansinga kugaba naye tezinzigwako okaliramu nonoonyayo akakaddeawo nga kaweddewo n'okuba ne bakuweereza ontegedde naye kiki kyenkolaga ti stress gye nkyasinza okuyita stress era nali nga nkola nayite ku big zone mukwano wange Lukundo Medaki nga ntyenya alaba bajja ku TV nga sirina ssente nangamba naye ssente ze mukola muziteekawa kintu ekyo nakubuuza naye ssente z'okola oziteekawa naye nga ate ne mubuuza gwambuuza nze era ompadde mmeka leero kuba yampanga emitwalo 5 oba naye nga nenya booda okuva ku big zone okudda ewaka nga oyita mu lubigi empewo nga oyita mu lubigi empewo ng'ekufuuwa naye yali nalabye basebata batuufu okukaaga nalabye ejjo nga bakaba bakubya kenzo batuufu nnyo kuba sebata ssente ze yayina saawa zino nibatamanyi yayina naye sebata baamufera yayingira bizinesi y'okugula emmotoka n'akwata $750,000 gy'emyaka 3 emabega omusajja n'abamu agenze kuteeka mmotoka Japan teyadda stress kati namulya ku sebata tuvala bakenzo ateetondere basajja bagenda kufuna ekizibu kubyamu akafaananyi sebata $750,000 eby'emyaka 3 yandibadde mu bumbi nga 10 ze ssente bano abaana zibalowooza nti bayina katosobola ku musajja oyo mugamba kigambo nti oli mwavu n'atatuleka kupaaga teri kintu kiruma mu mbejja w'emitima akati ogedde simanyi babigenda kuteekayo biwooleka ebiruba sibitegeera teri kintu kiruma kubanga walina ku ssente ne zikuggwako afudde asiima kubanga walina kulinnya neliggwa kati byebintu ebisinga okuluma nga wali oli akanyama mu budde bw'okagalira nga kati bakuwa mukene n'omuntu akuwa mukene akuyamba buyambi owulira nga oyagala kwetta ati abasajja abo tebawala basobola balangira bwangu ate yasebata mugagga nti music akyaliwo akyasobola n'okukola ekivulu n'afuna ate yazimba amaka ge tali bubi tuvola nze omuntu yenna alangira abasajja abo yerabira ekintu kimu ti Katonda yamba baate kyokka sebata yali musiru kyokka abagali magezi gwali busiru wa sebata omuntu okumufera okumuwa ssente kyokka ku ssente zonna zaafunye kyokka Katonda si yakuuma kyokka Katonda musiru okuwa sebata obulamu paka kati
ate yonte munenyanga Katonda temute mu Katonda Katonda asobokera ku makyanga omwana oyo Kenzo sente zimuweddeko Wakenzo mupano bwange kati bwobanga ofune wewala okudula n'okwera ddala be easy be flexible kuba kudula naye ate ye ayinza okati yakidde mu contest yakudula ye yabadde awo example naye yakyogedde mu budde mukyamu mu kiseera kibi kuba wali omulema tebafunirawo ki wali omugenge ekyokubiri abasajja bawe respect music waabwe taliggwako saawa zino sebatayi muntu gw'olanga n'omwa milioni 10 kitali ku bayimbi baabwe ennaku zino bana bayimba bobogambo music n'abayimbi bonna bekiba baabo n'abayimbi bonna bakyali baavu kuba basebata sente zaabwe bakola nkole bano za gavumenti okyogera bulungi nga katulangiranga omuntu obwavu bamanyi pain ze babinangirako naye kirungi bimuwa omuntu omukisa n'akola nze nga tebabinangira osanga sandikuzi zokuva mayanja uyandaga nti sente ziva mu gologo zina ate nanyweza nnyo enkolagana ne Katonda tayiwanga kubuulya kuno naye Katonda okugaggawaza akebera mutima bangi abagamba nti Katonda Mukama n'agamba nti naye nga olina ekigali wansi Katonda tebamugatta bw'oba oyagala Katonda akkodde mugamba oba onzita sijja kuvaako nkwesibye kabantu bamutulese Katonda Katonda mwesibako bwesibye kuba nkola ebibi nsobola okukatana wankobyeko byedda mu mutima kati ekyo kibi ntambulira mu kwonoona toyendanga naye etteeka lyokka likyannina omanye nti okuyenda si kubeera mu kikolwa n'okundaba obulabi n'onyambula nnakwambudde nayinze tewayenze era nsaba Mukama Katonda akusaasire weenenye nnyo era mumbenya nsaba Katonda akukwateko nga obe ng'olisibe oyogedde eyo eriyo waliyo omusajja akulaba ate wagambye nti tokimanyi nti gyojja wali omusajja okimanyi kati mututonga watukompiitinga Salongo dyali yakuwasa batya Salongo dyali muje kitofu yakosa I don't think issues like that kati mwana badde bakyamya lwaki ebyangu badde abalambiteeko no ndi ku mulimu mpuliriza yakuwasa bakuwasa ndi ku mulimu ndi muvungu mumbeja tumazi tugende oda manyi nene gyobadde manyi osanga naafuna essuubi bakuwasa ndi Naalongo nina seti z'abalongeezi mwe mukasa toggwamu maanyi abogera bambuza mumbejja nkoye mala interview tugende mumbejja bakuwasa yo banzendika ekizibu olowooza mu nsi muno mwe tuli abasajja baweebwa omukisa okwogera ku bibanyigiriza mentally mu nsi yaffe Uganda lwaki sijja kuddamu kibuuzo ekyo lwaki tokiddaamu nabyo biveeko bw'oli osomezeko omukazi n'okufaanyi alaba nga fuuca ebiveeko naawe basobola okuba ku kintu kyoyagala kinjagala mba kinjagala nkiremerako obulamu Tika nawe stop getting so emotional. I'm too emotional. Yavayo nawe. Obanza atayina mukisa. Buli mukazi gwe mbantadde mu plan okwata musangako ebizibu. Tinkole ntya. Kati tulina okulindirira Katonda nga wakubadde ebirala byonna. Nekino nakyo tukiteeke mu maaso. Nze mbadde ndaba nga gwe mukazi asobola okunkoleza. Mangu? Olugezigeziro. Ng'ekyokwata n'ebintu. Ebikwata. Amusajja baba takuteeka kompeta njako kumanya tulina ape. Kanaawe abantu balaba empeta yange ate akatulaga kukola otya. Eru empeta ngira. Wadde ki? Kandabe ku. Kubaina mukono empeta kwebeera. Kubeera ku. Kanaawe wadde agiraba. Awo sijja kutya tulina ape. Kanda bisoko gye yakaba apopunda. Tulina ape. Akati awo. Today wali. Obadde ngamba. Olowooza mu nsi muno mwe tuli Uganda. Abasajja baweebwa omukisa. Tebaweebwa mukisa. Abasajja tebabawa mukisa bamanya abasajja bayaaya, abasajja bafere bamanya abasajja byemu. Abasajja tebaweebwa mukisa kwogera ku bibalumu. Kubanga mu Uganda abasajja batulugunya nnyo okusi abakazi bangi batulugunya abasajja ng'abaana. Abasajja bavaayo n'akyogera bagamba oyo musajja kikaati. Kuba bamanyi omusajja ye head of the family. Tebabawa mukisa abasajja. Tebaweebwa mukisa. Kiki gwe kyokola nga mwami Mukasa Andrew okutaasa mental health yo ng'ebintu bikuzitoweredde okuuma otya mental health yo kuba okusinziira ku industry mwotambulira industry gy'okoleramu bangi mentally kyenkola ngenda n'empuga nengenda mu gym nengenda mu sawuna nemenya mikwano gyange twogera ne bigenda lwaki abalala ate kibaziwalira ne batuuka mu mbeera bwetyo nga abala bali isolated ne balowooza ensi bagiteekako amaanyi ensi bagiteekako maanyi kuba kaki
bwe wali wadde omuntu yenna ali eyo amenyese omutima nga ne mental health ye ekyankalanyisaawo eno wakula bamenyese omutima ali eyo ojja kufa bakuziike teryagenda kukandira abaana bajja kukaba emadakiika bbiri oba mukazi wo kati okumenya omutima omala bulubuddemu tolina kumenyeka mutima tolina kweteeka mu mbeera emenyeka mutima because era bw'ofa ogenda weka mu mutana teredde kukola okumenyeka omutima kireeta ebirwadde bingi kireeta kansa kireeta omutima okulwala kati gwe kyeteekemu nti ku nsolo wajja weka oli nyagenda weka mu ttaka olaba kati njagala mu mbejja oba ne bwefa tebasobola kunziikana asigala yatambuza obulamu bwe kati gwe menyeka omutima ng'omanye oli ku bulamu bw'okendeeza nawe muleke tusumbwanga baana bato omenyeka omutima omenyeka biki lwaki okkirizibwa okumenyeka omutima batusumbwa emitima gyabwe gimenyeke balwale kati omusajja ategeramu ndina stress nsimanyi fa banka zitwale wagenda mu banka kati ogenda otya mu banka nga tolina stable source of income okusasula banka okimanyi nti abantu bangi bagenda mu banka nebajjayo sente banjula abakazi genda mu banka gyeyo sente gula wali ekizimbe kirete income Patanda abamu bemenya emitima bennyini n'ogenda mu banka mbu weewolagulira mukazi iPhone njagala omutima gumenyekere ddala weewola otya longi nkuwadde example ogenda mu banka mumpe miliyoni 4 ngenda kukola mbaga kati bwemenyeka omutima nga lwotaturumirire egyo emitima gimenyeka mukoze ensobi zammwe manyi abantu abamu tebagala bagamba mazima genda mu banka ogenda kukolamu investment nga ne bana batwala ekizimbe kyo jakutonda ekyapa kiri ofiseeko omuntu omugezi bwa ne bana bagenda mu banka olwalaavu etwala omuntu mu banka n'ogulira omukazi emmotoka ya bukadde 10 osobola okukolamu bizinesi noyongera ku income n'obanga omukazi oyo osobola okumufuga tomanyi nti bwe mba ne ssente mba nsobola okufuga omukazi nze waliwo omusajja gwe mmanyi yatambuza bigere mukazi oyo yamugulira emmotoka ya milioni 10 yabeere bulungi kati omuvubuka yenna ndaba kikola otankudde badde nange omenya omutima awo naye nguba era nagayo mbivaako mawo eyo saala ngenda mumuli awo onsudde nnyo mulaapuka mpazi mbadde nkomyeko omuvubuka unya bulungi weefeeko weeteekemu ssente abakazi bajja kunoonya bokka togeza kukwata ssente boziteeka mu bakazi abakazi tebasiima eri empompo gumanya nemu Adamu ogimatiza nalemu ajjajja waffe Aburahamu nalemu Katonda yennyini kati gwe tolina kyogenda kumatiza mukazi niyo omuvubuka wunya bulungi beera muyonjo kuuma obulamu bwo look healthy abakazi bajja kunoonya you don't need to take a smile bwatyo mwami Mukasa Andrew ali emabega w'erinnya erya Bajjo Events bw'alabise mu episode yaffe n'esoose eya Heartbreak nate era wano eno ku Mumbejja Mtima's Voice podcast mukwano gwange byonna byonna by'owulidde kansubire olinamu ekyenjawulo kyeweegaseeko oba kyofunyeeko olunaku lwaleero ate nzikiriza nti onyumiddwa ng'otandika kusubscribinga ku YouTube channel eno okulaba full podcast yaffe simanyi ki ky'olinda mukwano twakokola ki leka naawe genda bugenzi ku channel kwennyininyini onyige ka subscribe wona akanyiga ate olabe vidiyo eno osharinge n'okusharinga link ne bakyalibo bonna bali emikutu egyamukuwanira wala ku WhatsApp, ku Facebook, ku X, ku status zammwe zonna mwanatu ojja kuba tukoze omulungi obutagambika. Keep subscribing and watching this podcast. Nsigadde nze omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonde bw'ensi Nakiwewa Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate and app advocate from Mumbejja Nature Haven Limited, healing through voice, truth, nature and soul. Wazo walabise Mr. Mukasa Andrew. Katukomewo ate ne episode yaffe ey'okubiri eya Unfinished Stories, The Soul Whisper. Toyinza kugisubwa okuggyako nga tosubscribinze ku channel yaffe. Nkwagala nnyo.